era nze kasaba mpadde bail nagale kakati no window emyezi ginebiri ogumu n'ennaku side eri wabaawo embeera ey'okutula ku mmeeza nkola ya kisajja kikulu. Jeff ali wano, Ntambi ndi wano, waliwo omutabaganya ataliiko side. Nze nja tabaganya, nze na side. Goli side yange. Okitegeera. Nenga waliwo omutabaganya. Mungi side. Toli side yange. Would you recommend mukulu Stanley Ndawula? Maybe. Whichever. Yena naba. Kasukwa na side. Kasukwa is double sided. Double sided, which is also okay. Waliwo situation zizija. Ala ni mukwano gwe. Waliwo situation nawe olichaliwe. Katajja gusala bulungi kasuku. And this thing shouldn't be about even sides. It should be about how you can solve a matter. Ekivanja namba Uncle Jeff Chiwa. Okitegeera. It is about solving a matter. Chiwedde chiya. Message linga natebe natawuka. Mga kantu oko bijuka nabikulaga. Nkola ey'ekisajja kikulu. And I believe singa enkola eyo yaliwo mu kutandika wali twali tusenachi. Twali tusenachi. Abantu batumanga tebatuukanga. Si bantu. It starts with me. Igwe kenyini. It starts with me. Tambi okyuse. It starts with me nti. Nze byenjigidde mu komera bye nkugamba. Sajja afenga akyuse. Yeah, tewali buzibu to change for the better. That's beautiful. Not changing for the worse. I want any change. Very positive for the better. And if you can't change you will change you. Mr. Kamya chogeranga. So I believe mweno window ey'omwezi ogumu mukama muganda afenga avudde ne gyavudde bali mu America kati mu America alakomyewo wano ne tutuula kachayi wekali banange jebbi tujja kukwata content oyo nga Ntambi aline Uncle Jeff anywa kachayi omuntu nga tomutidde muntu ntinno waliwo ebintu ebitasonyeka mu bulamu ebyaddala okutta omuntu wa munne mututeese oyinza obutansa ne nonkola ekintu ate ne anti ngambye mbadde nkuwabuya example kuzimu ku examples mune ebyala bingi okitegeera naye mbirivinga nti ensonga yonna eriwo zezimu ku nsonga ezaalibadde ennyangu ne mutuula bulungi Ntambi bakimba njogera bubi Ntambi okuze n'erimu mbadde mukulu naye okuyiga University of Understanding okuyiga kyekintu ekitakoma. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ntera kuba musanyufu obusinga obudde tubaddeko tubaddeko mukama wange wenjogeredde tijagala ompe tuza tuddemu ndowooza tuddemu tukwe wakakuta kirevu bwoti ekya Eddie mutwe katate mbe nga nsala akapata yo gina emyaka kati kabakuyita Ntambi mutwe muna mutaweza emyaka anaatuka nga takyava ku nviiri nga amalako kati nze emyaka gy'ebisunsu kati I think I'm past that nalwawo si myaka mulimu stages ezimu ezijja nga yeyina okukaka okuva mu stage emu gy'obadde okyali rostintu mokonyoka nyanya kati nkoye enviiri kati asika nkumembu kuliko akaliko naye bino ebyosiba kati ola mwami omu ku bantu bensinga okurespectinga mwami John Segawa yayinanga dreadlocks
Sserulungi wa Kampala. Kyezamu agazanga abakyala abase bamwagalanga nnyo abakyala. Abakyala bagala abantu ba dreadlocks. Ate nga musajja mulungi, ayina eddoboozi, yayina byonna John. Naye incident yemu eri feto. Ndoza bamuyingirira ababbi. Ne bazisala busazi. Tekyali ki? Tekyali planning. Envisa basala konsala nga tayagadde. Nga tayagadde. Wemba serabidde I remember to have had such a story. Kyenkugamba kati natuka n'agamba maybe kizerwa mpaka but kati asala kawala atake bulungi is looking good n'okuna abaana abamutwe kati nango ange maybe kino ekyokuntwala mu komera ne bansala enviiri maybe kati gino emyaka gyendiko going onwards ninabeera bwentyo kayoga asalanga kawala tangamba nengo nsuubiza togenda kumpa eddagala ly'ekirevu genda kwedagala ly'ekirevu kushalo mu service okuze ekirevu bwekityo swahaba abantu batye kuba masa onyiza n'ebirevu bikula mangu kola bakabisala kuba kumandi tebalina tekwali kaliko bajjako buli kimu kati bakutako after shave mu komera ewa toka tabu tuse mukama bagule nnimu kireka skin yange ndoza nnungi bulungi teri nya allergic ku olema okusala nga bakulekawo bakubamu ne kai pa Gumbwa tukumaze. Ngamaze okusala. Kati bakusala envi. Toyina kano mu saloni mujje bakusala. Takusala kagoye. Ateka nga kavaawa. Eri mukomera. Nokusanga loza kyabakiriza katambala, neno okusanga oyambadde socks. Mukomera kibambala socks. Abazambala ba RP bomba ne ba chairman ni chairman Katikiro. Chairman Katikiro yaliwa. Walo chairman we komera. Yabatwala ba inmates bonna mu komera atwali tumulina. Lyonna luzira oba wadi yammwe. Nesi wadi ekomera lyonna lya Kampala remand. Abawo chairman walyo nga inmate musibe munnamu. Ogwe twasangawo yali atwanirizanga agolodde akagundi wagwe twasanga omwami oyo. Oli guy ayambala yempale empanvu. Teyambala binu byaffe. Kati oyo musajja mukyoli. Era ye yanyamba wenaba nkunyumizawo yanyamba okufuna okusula. Nampano akafaliso. Kati ye at least asobola kwambala empale empanvu abane sets za uniform eziwerako obanga mukaaga kati asobola kwambala ku socks then ayina ne mujita mutya this thing of the Masais kibakozesa what is it called ba Masai the big one mo Masai muchiko sanje banga suka kibanga shovel bachita shovel kati ekyo kibanga tawulo tebakiriza tawulo zino za ddala okuzesi muza mukomera nokuba nayo ojiwanika wali nawe jambula mbwensi tukirebera hard mukomera tamuli siringi eruzira siringi mweri kati wetu gotya mwata sura kudeka omuntu asobola okufuna engeri yonna wabasazeewo tola babiga bwo mala okunato kwesa tawulo okala nacho okala bukazi. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba Kaswele kigambo is happening menya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatani naba yakatwa for the first time. Ata gwa subscribinga notification bell kaseka waguru mpola mpola obenga ofuna notifications on each and every upload that we put. Mwebale nnyo kusawona kwa lwa akutanya kuzomeziri 29 naku lwa akutano. Lero interview tutadde saa 10. Abagende wa Dax Vibes mugende emyango jaguddwa odda abagende wa Cindy namwe mugende ayamala aliyo. Ne Craig David waliyo leero. Is Craig David? Craig David waliyo akane 29. Wasatu kamalo klaba wano. Njali munuji. I wanted to go and watch Craig David. I'm walking away. Yes, from the kali wenali subire when ali ku Sheraton. Wenali nsibule komera nga nzize ku remand wano. Nabagambi I'm walking away from the troubles. I'm walking away. So bambi mugende mwagire Dax Vibes onaku olwalo saa ziri 10 mu Uganda. Bwoba ino omuntu ngali mu Uganda ngolibwe ruwereza sente mugenda mu Dax Vibes amwagire mpola mpola omwana oyo isa new Britain zimba kati nafa abafe. Ngola abantu wali abantu kaya bakasukuba zimbi abantu baabwe ana abantu bakuze nabo akuze naba Eagles akuze n'abandi. Owaye yakula naba Eagles. Nanje akuze n'abantu n'abayimbi bakati Craig David Lutalo. Pause. Akuze nabo. Kanafe ba new generation. Twenda kanafe tukuzaba yimbi baffe. Jiwere emyaka 10 nga Dax agamba awo Shalom mwe mugende wange yakola ki? Yalimu. So anayo ganda mwenna kanje bikanta abana ngaba katale yandikando mwana akanto mwana ono njagala muweye kitu at least ektontono nti omuntu nti olunako olwaleero bakira
nti omuntu bakira olunaku olwaleero kamera olunaku mpozi leero ziri minaku z'omwezi leero 29 29 negwe kalenda edduka tuli mu August 29 so mbadde ngamba olunaku olwaleero gwalina omuntu wabweru wa Uganda naye nga ali mu Uganda muweereze ssente agende alabe ku Marshall Grounds or White Party kubanga ndi mu White tugenda mu Jax Vibes onajja mala akyuse mbadde gamba mbu lwaki njagala twagire bano abaana naffe abapya abaakajja naffe tukule n'abaffe nga olaba Kasukumbi yakola David Lutalo yakula n'abayimbi baabo kanya njagala wayita emyaka 10 Dax agambe Shalom abo mukaliya yange Shalom n'entambi generation yaabwe nange batusitula kajuka naffe tuli bapya kubanga njaganya abayimbi abato abo naffe tubasitule tubalete katale yandikando so bannayuganda mwenna leero mbayita mugende mu Dax Vibes okuyingira emitwalo 2 n'emeza 3 bane mujire mu White funa akatambala ka White gwatangirwa White atambala ka White esuka ya White tujuze mu Marshall Grounds wagire Dax Vibes mwana myaka gyaffe generation yaffe bane mujye mu myaka gy'jimu by the way Dax 27 around taweza toshiraba kabanga mu 27 yonno muwagira so ane mwe namba yita mugende mu Dax Vibes yo ku Marshall Grounds fe tugenda bayi saa 10 nga tutuuse saa 7 beerawo saa 8 generation yaffe yo amina ngenda kujja jebbi jako kamera okay so mbadde ngamba tuwagira abaana aba abato tubaagale nnyo kubanga bantu baffe so nina Frank Ntambi when Balukeza the Juggernaut the Conqueror kati tafunye taite empya eyo funa tutana no pya wonna mukomera sinafuna bibye bakuyite eyo era bade amanyiga nagebweru natuseyo nga bagamanyi watu mukomera nga bakumanyi si bonna wakati abasinga genda makomera gonna agasinga ba inmates ababeerayo beba n'abaana nga babadde nga ensi tebabadde opportunities kuwulirizibwa na owninga na TV set maybe ewaka abaana bali makomera abasinga beba abanoonya emikisa awatali mukisa abali makomera talina simu okitegeera kawenja wenja kati abamanyiddwa ennyo ku social media kuno kiba kizibu ennyo tumanya naye for TV babamanyi era nja kubuulira TV shows ez'amaanyi mukomera ne ba presenters ab'amaanyi mukomera ku TV wano weewuunye ezisinga okulaba mukomera ne ba presenters abasinga okwagalwa mu makomera ojja kwewuunya kati nagenzeeyo nga mulimu abaali kale ekirungi kyaffe nti ofuna opportunity n'okolako ewa Shalom 256 Dax omutaginga n'abalala aba YouTube n'ofuna omukisa TV nekuyita nga NTV nekuyita nkayo yokoze post ogenda ku Monday ngendayo ku Monday Spark nekuyita BBS nekuyita kati mubeeramu abakulabira ku TV waliwo omwami omu abadde bano abatukuuma sajja mukulukulu nga yata amanyi nkola ku BBS nenga yakoma kulaba shujja nakola nga kumacha ne Saimo that is 1 year ago ndowooza siddangayo nenga yachi alina sure nti nkyakolayo bakola ku BBS kati olumwe kituyamba kubeera nti no brand yo osobola okubanga wagidistributinga visibility yo nga teri kuwezi ku platform kati olumuge gabeera amaanyi gaffe ge tutamanya kati mulimu abo nga yakolako ku TV mulimu ne bano nga yes abaddewo nga yakolako ku social media webityo naye nga by and large babadde ng'omu yabulira omulala yo jukiro bakusaza enviiri bakusala enviiri nakwana uniform kya yero ekyo someone ayinza obuta recognizing era opaka olinga amugambe oyo Ntambi jukira atakusuubira mu bwongo bwe timuyinza okwesangako mu kifo bwekityo yo no okitegeera then batandika okugatta si yakola ne bakasuku si yakola ne ba Shalom kati wabeerawo n'abo abantu webatyo so webatyo baganda baffe gye bali so tutambula Africa useti Dr. Biva yakutumira nga amawulire yali South Africa nanga abanye nakabira bate nga Dr. Richard Senjove kyema tugagenda yencha amina njaso lwo mukaga tugenda gendayo Dr. Richard Senjove Biva organic era nga nabagamba excuse me nga nabagamba week eri ewedde oba ne banga linga sinaba kuwumulamu ko week eno
nti ye akozesa nnyo obutonde emmere eddagala asobola okukozesa emmere asobola okukozesa omuddo asobola okukozesa ebimuli ebimera okubanga ajjamu eddagala nga liri organic litagenda kubanga likuwa side effect name ku ndwadde zonna ziwali owuliddeko mukomero mu waliwo TV show ya sponsor nga kubukidde nga kalango nkalabira kabiva ka wake up call olinga kaisa munya kabasajja kalize nga avudde mukomere sawa zino nofuna ku wake up call ngamba mukomero muri emmere etabayimya kati ebimiko bigenda okugamba so ka wake up omusiwa ataka wake up call nnyo kalize nketaaga nnyo sawa zino wake up call kubami nga mwegaya mu maanyi gammwe n'ebirala kakolera ddala then namwe kubakyala ku issues zamwe ez'omubulire ez'omu kisenge ezimu tetayinza kubanga tuyisa wano kasobola okubeera nga beef organic esobola okubeera nga ekuyamba namwe abalina allergies abalina kookolo abakuba emyasi ssenyiga atagenda okuziira asthma atagenda okusiibwa mu nnyindo abalina emigejjo abakyala abali embuto wabula nga muwandawanda olumu temulina maanyi mulina that body fatigue abaana abato then namwe abatava ku ddagala then ne ka family planning bannange otuka ku beef organic buli bulwadde bonna boberoze nabo ng'ogamba bannaye wano wannuma beef organic ye answer yoyina okubeera ngo basangibwawo Mengo opposite Masengere bw'oba ovudde ne wati ku ngalabi za Kabaka Kabaka waayitaawo oyambuka bwambusi mukono gwo ogwa right what waliwo batunda amamotoka n'omwenge omuganda kalina afa bw'ogirengera yonna aguyinkulika ekigambo beef organic enamba ya beef eri 0752 60 2427 alina smartphone genda ku Play Store downloading app yaffe kama Beaver Organic osoko dalinga ebintu byaffe ebyo ngova ku app yaffe eyo eya Play Store ya Beaver Organic boy nalya ku fruits zo ozigize maza kulya no zitaka wana akameza sembeza akameza abaganda bagamba ekiri ewala empenduzo y'ekijje watu wakola Luganda empenduzo gimanyi kano kabakirya ogira mato aliwo batu bawo ku university twali mu year wano nga tuzze batumala mu ekyalo batu bisa empenduzo oli nasika buli kimu nakisikanga tusamu nga tusulayo muzigeto z'omuki geto asula muholo almost nabigana wali muholo che Makerere Livingstone sikasozi babita mu ba gentlemen aba Livingstone anali mu nkuluma nga jembo nabo nga ojo kalumira twali mu nkuluma nga je kalumira so tuna Frank Antambyo nako lwalero ayisi awumuddemu ko yes twakomye banye ku kyemisana twatambye na yekiro wanabye eddagala nanabye eddagala sigwa kiza mbiye kinansi gwabuza asala mbikiririzaamu nnyo tuswadde okukiwakanya mbikiririzaamu ate mbi defending njagala mbajjemu that white man mentality gye babateekamu by the way zikalo musingwa munampa omukisa njasobola n'okumalawo omwaka mulamba nga sikola bino nga nzijjamu bantu that colonialism oyo atulimu white colonialism kati nyo colonialism ali naye omuzungu oyo mu kutujja okutufuga yatwerabiza ebyaffe n'abiyita ebibi ebyaffe bibiri evil asobola okutuguza ekikye omugezigezi oyo omuzungu oyo Shalom nakuyanse no nenze singa sagala muzungu ebyamwe byebiriwa ebyetwa bibyatusanga nabyo Katonda buli bantu beyatonda nabako wabateeka yabawe ebyabwe bonna genda mu bayindi balina gundi waabwe twakiriza mba Krishna bani balina Krishna misota Buddha waabwe genda mu Filipino balina Buddha balina enjovu balina ki genda mbacha buli grouping yonna gye coming gye yatuwe ebyaffe buli Katonda continent yakola yajiwe ensinza yaayo n'abawe ebyabwe otegeera kati naffe Abafirika twalina ensinza yaffe ey'Ekifirika ensinza oyo omuzungu we yajja n'atuleetera olulimi n'aleeta eddiini n'atuggyako ekyaffe mwanga bye yali alwanira agaba netemukyuka ogana kaba ngo kubiye kinansi kati kyenjagala Shalom okujjamu nti otya n'okwogera ku kikyo ng'ogamba bani abantu bagenda kunjajinga ekikyo si bantu ekikyo Shalom omuzungu n'akugamba nti yo first name erina kuba yiye by the first name mu Franka my first name Shalom erinnya lye eryabwe olyeyite nga lyerinnya lye lisooka first name nti gwe Franka nga bakuyita Ntambyo onyiiga Nakiganda yera acho mutenya lyo kika ali Nakiganda wano that slave mentality yo Shalom mpulira obulumi nze banga limbadde mu komera nakatabo kinasomya njagala mumpeeyo omwaka ogwa Shalom embasi kyusiza mindset z'abantu okudda ku nnono yaffe sida mukola ku YouTube wogenda okujja ku YouTube channel The Lost Files tandike ku byaki era bannange njagireeta nga twogera ku byaffe kati uno obudde Ntambyo nakola YouTube nga
osoko kati banaganya kati bakyakunda mu kati ate binaggwako babandikira channel twine ekivulu ku Sunday ku Kevina twero kaminga ntambi kiriku nedda soko pozinga wao njakubuulira bakawachekawa njakubuulira soko chipozinge mtu jabawa details ekivulu tujabawa details njakubuulira after this show kale so nga tuvudde ku byekinnansi sojja bivaako tuddeyo ku nnono yaffe bajjajja baffe betwasinzanga batuwanga ebyakabi n'omuzungu n'abitusuuza n'atuwa ebibye pulira obulumi nga njogera ne ku byaffe sebo n'obyekweka manyi fe abalokole obulokole bwajja ddi mu nsi wonna bwajja abaaliwo before bulokole katonda amanyi ng'ejjajjo bajajinga sagala nnyo bantu baffe ku manyi esaba zino comprehension is key omuntu alina okutekinga out of context. There are some discussions ezino better off camera maybe nala kamba kenda akatambula ku TikTok omunyolo omusooka mingi okumutamiza anyamu wadde biddo biri abitambula kati bana basamirya ddala abawala abalungi okusamira kwe kusinza praising okitegeera essabo lyalinga sabiro churches nogera n'osaba essabo obusabiro. The problem with your whatever your region ebyekinnansi they have attachments to who bina ne conditions bina strings attached mbu bw'oba abeddagala laamiriza akola kino leeto enkoko birimu omusaayi mutemogera naye nga ate ogwo omusaayi gululuma mutemogera mu tongues ne mulaamiriza ebyammwe nanti omusaayi gwa Yesu gwokka gwe gutaaluluma omusaayi gwa Abel gwaluluma nga bamusse ebyo muzungu era yabikuwandiikira mu kitabo ebyo muzungu era yabikuwandiikira mu kitabo yabikuwandiikira omuzungu oyo omugezigezi oyo omuzungu yakuwandiikira ekitabo nakutera mu buli kimu. Bayibuli egamba omusaayi gwa Abel gwaluluma kituufu sigaanyi naye omusaayi gwa Yesu sigaanyi n'ekitabo kyera kya muzungu omuzungu yatusuuza ekyaffe gwe ninako obuzibu omuzungu oyo yakusuuza esi kyekikyo nakuleetera ekitabo nagamba kyekire kirihole simanyi ebbaluwa y'abakolinso teriyo ebbaluwa gye basindikira bannabuddu wali ogirabyeko naye y'abakolinso Pawulo ebbaluwa gy'awandiikira abakolinso lwaki teyawandiika bbaluwa eri abeekagadi abasibe omuzungu nakuteekamu mentalite mu mutwe n'agamba ekyaffe kyekirungi ekyamwe mukireke naye nga twalina ensinza eyaffe eyabeezawo bajjajja baffe omusaayi gwa Yesu gwagujje mu kkomera si gwe gwanzijeeyo tusaba wano enjegere zikutuke si gwe gwanjijeeyo ntambi bajjajja bange bambeereddemu mukwano beeramu bajjajja batubeerera tuta musaayi gwa Yesu jajja laga muzukulu wankankute ne jajja luba musibe nati luba yasibe ebisibe naye kenyini musibe sajja bamusibe ngamba jajja lubowa jajja lubowa yasiba munjikiza amwe yasiba ebikutte tozalaba bajjajja bakolera ddala bajjajja mukasa babanze entambinzi Allah nabi ebyo nakkiriza nvunaane naye ekyomugattako ate ekyomugattako nze nkubulidde abayindi kati sijja kikola India population eri 1.4 billion lwaki tagizikiriza ndi muyindi kyenkugamba buli wamu n'ensinza yaayo nze nkuze njogera Luganda nga mama ngamba egwe Kaweesi kati lwaki gwe Shalom balimpa koza mpisi bani muzungu yajja nago olabe Nigeria olaba abasajja benjagala nnyo kanayo bo bagana okweyita ebyo emeka ike nano mu Uganda we bali abasajja I have my uncles who don't have those Christian names kati nangenda kujjako erinnya lya Frank tubalina tute ntambi gwendaba oba ntambi ani sekandi waliwo serugo basajja beerabirwa like they have those funny things those Asian names but I think where we draw the line is to respect each other's faith where they find comfort muleke ba musiramu ono obono mulokolo obono mukatuliki ono mupoto obono ye wa kinansi tubaleke asono bana njagala okuyoza aba 7th day kanje bijja kateerayo akaba 7th twalonze Archbishop ompya aba 7th day Bishop Samuel Kajoba namoyizange dabawizanga Prime Radio program yesawo mukaaga bwati wayogera mukama manyi ne bakiteganga we nabeeranga Bishop Kajoba tukuyoza fata abatali ba 7th day abakiza mu Katonda
ntuwe bale kutuka mune kuwa bishop ba kwa Dutch bishop kati yakuli ya 7th mu Uganda banta Bishop Samuel Kajoba abawulizanga Prime Radio yowezo omutima program atanga bwachi bayogera mukama kuva sawa mukaaga paka sawa musanvu congratulations Bishop Kajoba na 7th day mu Uganda tubayoza but akasemba yo nga tugenda kumulamo gwa tulese manyi bino olumuntu batulino byogera tuyinza otafuna budde ekisinga okunuma Shalom munzikiriza ze tukiririzamu ne discussion yetu badde ko is hypocrisy wabunanfusi nosanga omuntu amanyidde obanga Emma oba Wicheva oba Frank oba Shalom nga kumacha agenda mu Sunday amina agenda mu misa natendereza nenga ate ekiro gutubana yeri ku nsozi aita abakulu but I think there are some regions in Uganda who are comfortable olinga inesabe manju nenga na katonda gwakirizamu asala asaba nenda akuba ebitabo wacha tokuba ebitabo kado mufiri ko mutufu oyino bangi yino dini bire yo muzungu ne yamwe anachikyamu kitya wona kulogenda ufa kuteke mukabuli kajja kubuze mani labbuka nze mba nafudde dde kubya bya moyo atenta mtofanga tolokose mwana wange awo tujja kubagana n'embale ntambi kusabira munnange tofanga nga tolokose abalokole benyini ni boga pasta tubeera nabo ku ngoma ekibere nnyo kukwatira ka video lumu anti buli pasta ndi muteka imba ka pasta bagembeke yayimba ambonyo mwala mwagala ebiyite ekiro olitya Yesu byatuma tebamugamba ebiyite ekiro ebiyite ekiro olitya naba abazimba bennyini tuba nabo nja kwabya abantu wano ndeka sagala kuddayo kuno bantu wala maction kweke komera Frank Antambi sinali kulika muganda wange alice wafunyeko kale kalembe ozengo ova bweru pozenga mva bweru utuna batutuse ku muteeko ogwo but I believe window je tulina between batwede bail application nga 28 paka hearing ino okuddako nga 2 October I believe wayinza okubeerawo embeera eyokutegeeragana I believe unless side eringa nkakanyavu which I don't think also just beautiful but nze ng'omuntu Shalom ngenda kunyumiza nze byenjize mu komera okitegeera ogenda mu komera awo solo genanga oli what chepe zikwetimbye oli egotistical but ogenda okuvaayo ngo olina engeri gy'osobola okuresolvingamu ensonga amicably ensonga okitegeera era nze kasaba mpadde bail nagaye kakati no window emyezi ginebiri ogumu n'ennaku aside eri wabaawo embeera ey'okutula ku mmeeza enkola ya kisajja kikulu Jeff ali wano Ntambi ndi wano waliwo omutabaganya ataliiko side nze nja tabaganya nze na side agoli side yange okitegeera nenga waliwo omutabaganya monji side toli side yange nga waliwo omutabaganya tufunayo omuntu omukulu I believe I would recommend mukulu Stanley Ndaula maybe whichever yena na kasukwa na side kasukwa double sided which is also okay waliwo situation zizija ala ni mukwano gwe waliwo situation nawe olichaliwe katajja gusala bulungi kasukwa and this thing shouldn't be about even sides it should be about how you can solve a matter ekivanga cyane namba Uncle Jeff Chiwa okitegeera it is about solving a matter chiwedde kitya message iri nga tebina tawuka imga kantu oko bijuka nabikulaga nkola eyekisajja kikulu and I believe singa enkola eyo yaliwo mu kutandika wali twali tusenachi twali setatuse abantu batumanga tebatuukanga si bantu it starts with me igwe kenyini it starts with me tambio cyose it starts with me nti nze byenjigidde mu komera bye nkugamba sajja afenga acyuse tewali buzibu to change for the better. That's beautiful. Not changing for the worse. I want any change, very positive for the better. And if you can't change you will change you. Change you. Mr. Kamyachogeranga HM Supriyan. So I believe when a window ey'omwezi ogumu mukama muganda afenga avudde ne javudde bali mu America kati mu America alakomyewo wano ne tutuula kachayi wekali banange jebbi tujja kukwata content oyo nga Ntambi ali Uncle Jeff anywa kachayi omuntu nga tomutidde muntu nti no waliwo ebintu ebitasonyeka mu bulamu ebyaddala okutta omuntu wamu ne mututeese soyinza obutansa ne nonkola ekintu ate ne anti ngambye mbadde nkwabuya example kuzimu ku examples mune byala bingi okitegeera naye believing nti ensonga yonna eriwo ezimu ku nsonga ezaali badde ennyangu
Tambye. Ne mutuula. Bulungi ntambi. Bakimanya ogera bubi. Tambi okuze. Ne madde mukulu. Naye okuyiga. University of Understanding. Okuyiga. Ngena nkiraba. Okuyiga kye kintu ekitakoma. Learning never stops. Definitely. Ebintu bye twayiga ku ssomero tuliba twayigako nga 10% ebyo mu bitabo. Naye nga buno obulamu tuli mu Shalom oba street buno. Nga tabe ku teaching bikuyigiriza ebintu bingi. Byadde okwata akantu kano. Sajja agaye twagala tuwe n'enteeseganya. Ajja kasalamu. Anya tukakube munsi. Ajja kasalamu. Nsekankane. Ajja kasalamu sagala flow yake efe. Okitegeera. So kyo kyembadde nkugamba nga sina kutwala mu mboozi ya komera. Nti ntandikidde ku otandisa bulungi nnyo. Ntandikidde ku note eyo. Yeah, nti if we can have peace. And I believe also nti n'omulamuzi netabira musiru. Okubanga window ajibawadde by the way mutesi mubeko kye mugenda okuddayo nga mugamba era emisango gyonna babuuza kati ng'egyo etali gya capital mwagezezzaako kunonya ku side eri okutabagana ensonga zino muzimale nga temuzireese wano nti wekitiibwa omulamuzi side ya mukulu ntambi oyo yabadde nkalubo nnyo okitegeera yeewaga biki kikyererere nti webityo wekitiibwa nagezezzaako naye okitegeera so court ezo baziteekawo kutabaganya bazita arbitrations courts yes kutabaganya ensonga enjuyi ezikaayana okitegeera so kyekyo ye hope gye ninanze mu mutima gwange kubanga at the end of the day bino ebikyatulemye okusolving us for now nze ng'omuntu era mbadde nga nkigamba abantu bonna bonna badde bantuukirira ku nsonga ezo tebiri personal toina grudge yonna oba kakukona na Jeff Chiwa terisibangako nayo from day one ne saawa zino even when nagenze nayo ko kubanga omuntu yali suubidde tambika avuddeeyo agenda kuwanda kyagenda okukola omusajja mumulinde si yajagana ati okitegeera naye otunulamuko ku kifaananyi ekinene the bigger picture olumu ekitulema kwe kudevelopinga negatives ezo eddaffe nga tebanakweta zino zikamera zammwe ziri improved nga bajja ne batukula ebifaananyi ku Christmas ebikomawo after 2 weeks obu negative nga babidevelopinga nekifuuka ekifaananyi ne baatekanga emabega kakati olumu ebitusumbuwa butatunulira kifaananyi the bigger picture kati mulinze ntunula nnyo the bigger picture yavaawo ku the bigger picture abaka negative look at the bigger picture oleme kutunulira mu negative okitegeera not be negative be positive and look at the bigger picture nti there is nothing I swear upon the living God that I have even now omuntu we yali suubidde ekiri very personal tintambi agenda kuvuma kubanga n'okuvuma teba nkonkola yange eya mirimu gino kyagenda kuvuma agenda kuwalana agenda kutunka agenda kwerega ebica ne side eri just ensonga zino nti bannange tuba twalemereddwa luli mujja tulabe oba tuddamu okutegeeragana ensonga ezo tuzireke tutambuze emirimu kuba at the end of the day music and the media they intertwine buli omu yeetaaga munne waayo complementary goods definitely nti olaba mwami Jeff ku banga lyamaze mu industry almost myaka nga 25 agenda mu 3 brands zazimbye Jose Good Life Shiba nawe ali kuba Ava etafali eryo musajja abeera w'amaanyi mu industry ojja ku side eno eya new media eno gye tulimu tintambi naye alina influence ye mu ngeri emu oba endala so mujja kutuuka nga mwetaagagana okitegeera nze badde mu industry eno before okujja okugikolamu but as an observer as a fan nga mulimu grudges ezibadde mu bantu enene Shalom zotamanyi na kumanya niyo osajja batuuka ne batuula bwe tewalako ku lumbe lwa taata wa Lutaaya yali taata yali maama taata ali afudde oyagoba misa kyemisinde yagobye ebimuli emboko yali egenda kunyoka ekiro mu lumbe ne kati saawa zino basajja basobola okutuula okitegeera mulimu n'ebirala n'okuyiwa omusaayi okwekuba twalina DJ Mike n'atunyumiza ezimu ku stories ezo ekamukomyawo nno by the way mu September nakatandika n'emboozi ya Blind White yes kati mubaddemukko ebintu bingi nnyo Shalom mu industry eno naye abantu ne baddamu ne bakola ki ne bakwatagana because of what they looked at the bigger picture kale saawa zino nange ngezako kutunulira ekifaananyi ekinene kansuubire ne side eri esobola okugezaako kutunulira ekifaananyi mu ngeri gye nkitwalamu kubanga nga yembadde ngamba abantu tezenkanankana n'ebisiki tezikola ki tezaaka n'empiga tezizimba kyalo okitegeera so wenti wembadde nkirowooza awo entandikidde taata wange. That's a very good one. Yeah. Kyemanya mwe musanyusa abali abatulaba
nange era nga bwensanyuse mu mutima Wali tokisuubira. Wali osuubira Ntambi agenda kukola ki? gwe simanyi Ntambi osobola okujja ebishalomu yabikola yayasama n'aleekaana Tebiyamba. ebiyambi by'okuleekaana. That's a very beautiful ojonyonyoze bulungi. Yeah. Kanjaga tutandike. Tutandikidde wa? Njagala tutandikire mu bus Shalom. Basi wala. Natandikire ku court. Ku court. Nakusangira awo. Now, basebo ne banyaba batulaba. Mbadde sisibwangako. Your first time? Yeah. Wadde ogendako mu jail police. No police abulijjo. The only time I escaped yali 2:10 I think oba ne 3 nga nakumata ekyali awo. Nakumata ebiseera bya nakumata ebyo nga tukuŋŋaane nga tubeerawo ekiro ne tunywa ne tugula mu supermarket ebyokunywa tubinywera outside. Walinga batuulaawo. Kati ng'ogenda mu bbala ng'otamidde jjukira ssente oba ka budget oba n'emitwalo gyo esatu na mingi okolawa oli student Makerere olina omutwalo gwo nga gwe mu kitundu 2 ne mwefuna abantu 7 ne mukuŋŋaanya ne mugenda ne mugula walaji wammwe munda okitegeera abeera cheap ne mujja ne mumunywawo ne mugenda mu bbala nga munywa eccupa emu ebiseera ebyo nga ogenda mu bbala kuba music dance bakubine betugenda mu bbala n'obeera ku ssimu ne tutuula n'obeera ku snap n'obeera ku Fabrizio Romano leera lulinga ogenda mu dance force wali ku flow kati bikyuse ne muzina no omala kutuuyana n'ogamba kati ennaku zino bozina nga bakusinapinga ebyo kati bikyuse kati awo ku olunaku lumu 31st December tukolera enkola yaffe twekuŋŋaanyizaawo bakwano bange tugenzeeyo awo kati nga nze si wemba nnywa like nze atatamiiro I don't know balina omuntu omugumu kubanza omwenge gwo oba bajjajja baffe oba biki sivaako kati ne bankwasa amasimu gaabwe bonna amasimu nga 6 yange ya 7 zijjudde muno okitegeera ebiseera ebyo nga bakifeesi batabuse kakati banvaako ku poliisi ejja bansanga n'amasimu bagamba ndi mubbi bantwala abamanyi nakumati awo owasiseeyo weeri waliwo kigundi kino ng'oyingira wano motoka bwe ziyingirira kiyanga poliisi awo weebeera awo wabeera awo ne banteeka eyo n'amasimu kati mulina ngamba amasimu g'abaana ngenda gasasula nti kuba bagenda gawamba nange banteeka omusango nenziruka I don't know how I escaped ogwo gudirisa ogwo ogunene nengweri wansi nempyansa. That was the only time I was near okubeera arrested mumbeera eyo kati this was my very very first time ngenda okuva ku polisi ye Kabalagala Shalom nga ndowooza ebintu nga 1,000 nina limited time kubanga ntuukayo ssaawa ndowooza nga 8 bagamba bantwala Makindi ensigazi essaawa ng'emu koti okutuula kati nze kyandi mu bwongo nengamba nina baganda bange abali ekisaasi kyanja Kasuku Shalom bali wala mu bwongo nengamba kansooke nkubira abantu abali immediate abali mu Makindi kibala nasooka kubira Misaki papa Misaki nenkubira Bajjo manya abeera Makindi kale ngenda okubira Bajjo nga aline Kasuku yana ali Kasuku ngagamba Ntambi natatugamba but nali ku immediate abayinza okwanguwa Makindi kati nga ogenda okujukira oba n'essimu like oba ne limited phone calls to make mu kaseera ako kati nze nagamba njogera ne Misaki wana Makindi nemugamba nti papa just baluwa 2 na basurities banfunire era nga mmanyi wa Misaki mba mugambe ajja gamba abalala at least mba ngambye Bajjawo Shalom ajja kuba amanyi ne Kasuku ajja kuba amanyi it wasn't because nti sagala oba bagamba oba nalimbi bajjemu but it was about the backward phone calls 2 the agency backward kube simu 3 tugenda kuba simu lunaku lulamba that's why nasookera kwabo bendowooza nti no bali mu kitundu kye Makindi nga ate bakwano bange bayinza okunyamba nasobola okuteekawo embeera kati ngenda okutuuka ku kooti nga ndowooza ebintu bingi nnyo nga nkimanyi ne ngamba sebuseru buno Ntambi omugezi nembeera tricked bakutte wumbwa jukira Kasuku yatugamba Ntambi Kasuku abadde nga tugamba ebiboozi simu abanjijayo oyanga ku Friday mu abanjijayo ne Kasuku oli musiru kati nava waka webali ogenda bulungi kati Kasuku yatunyumizanga emboozi natunyumiza kyaliwe bamugamba kulo kutalo simanyi navuga emotoka paka bamubende laganze ndi mubende nekaba ne buno obusiru how have I escaped this nejjukira ne police nayo lwaki babayita ba CID investigate by intelligence okitegeera so
Sajja ansenda sina jango fune simu yo tugisaini yasoka nako nimba nangamba Frank how far are you from where you are to Naguru dukire simu yange bali bachwa Naguru for forensic kati nze manyali Naguru namugamba I was in Chanja nangamba oh okay me I've gone to Kabaragala you can come and sign it and he was a friendly person but we bato balino kubanga bo operating nabo kati ngenda okutuuka eri kati tuka ku court yao ekyanyamba nga bamba amazoddo okujja kati ane simu ndaje nakube yasembayo yokusatu gye bamba njikubira sakozi bali mu mbozi mu katiba shooting atakwata nizagamba mpwedde nenda iringa mangu ne nkube ya nambe emu nakwala mga bantwala yali ku mimwa ne shoot bagirekerao kibali bashootinze ko jukira bashootingire sawo banga 2 bali bakashina ke sawa ngemu ne dakika agana nentambi tugetu muyambe bamanyi ne baga baluwa za LC nga national ID n'abantu nga 2 kali ngenda okutuka ku court yawe byaddala nga tulisamba tanso kubanga bajja kali ne benkubira bakubidda abalala mawuli gatambula mangu ne kindaga nti mu nseno waliwo ebintu ebimu ebisinga sente friendship Uganda ng'omukwano kwamba kubanga ntambi neyisawo mu industry eno abantu abasooka okujja ku court kolo olwokutaano tebaliweza ntubadde ku court yawo labi nga waliwo abaana abajja nga bazze kuba either ku extending remands zaabo okubata nga talina muntu wadde aliwo bangi oba kitegera kaningamba kitegera sibadde muntu mubi mu industry abantu nga bamaze okwemobilizing nga bangi gwokubira yakubira omulala nalongo kitone yatusookawo nalongo kitone Mulyanyama meya namusangawo ninga ayina ne basajja nga bana nga buli mayina olupapula ngamba ni ebyaddala nze meya sina kinali mukoledde nani nakyewunya ntoba yali ansasula kintu ki nyambu ntambi Mulyanyama meya mukwano gwo nze nali sina kye mukoledde mu nsi ne mberamu abantu eyo nga kulaba nagamba mbe muvubuka oyo ndowooza muntu mulungi kubanga abantu balabira mu bizibu bana twebaza meya Mulyanyama nnyo bajja kuterayo jebbi akantu ako meya Mulyanyama ngendo tuukawo nga waali ne bakansala abalanga 10 ate nga yalina byakola musajja wa bakansala bonna bana balina ebbaluwa yeerosi ndaga muntu baze kweyimirira kituufu nga baze kuneeyimirira nalongo kitonaze ugoze oze n'abantu nga 6 nambe mukulu yonna embozi mukati ezze bwe bambuza katetiga amaaso kyekyetagisa baloya bazze loya nga baliyanga 3 stade mwadde 10 waliwo ebintu ebimenya misango lawyer fees ezo naddala ng'oli mu tujita facilitation kalinga sina sente nene bajja unfortunately nti omusango ogw'engeri gye twaguhandlingamu from day one because tomanya you be uncertain ebyo bijja kufiira eyo ku poliisi oba okitegeera ne mu kwogera kuno olumu nti complainant olumu n'alabanga oba ali mu kubalaatira mu nsonga kale ng'oyongera kumulumya alaba obizanyiramu alaba oyongera kumulumya n'agamba naye omuntu ono ntambika muwe essomo musomese toyolawo omuntu n'agamba nja kutunda n'ettaka lyange naye nkuteekayo komukomera tobawulira nk'abantu abo nja kutunda obubuzi bwange ng'awulira yeetamiddwa omuntu ku kyalo n'agamba okomye ku nze aweebale nnyo okitegeera kati olumu wambi in how we practice and tomanya ngeri gy'olumyamu muntu Shalom waliwo omuntu asobola okunyiiga nga alaba lwaki oli musanyufu nga just ekyo ekimunyiiza we don't know how we piece off people olumu ng'ekinyiizaamu abantu nolaba omuntu nakolera video nga temwemanyi tomulabangako tonaki wali omutwalidde nakolera video nga ya busungu dakika nga 12 ninga temwogerangako tomutwalirangako mukazi tomujjangako bbanja lya ssente tomuvumangako nakolera video kitegeera nti olumu nga happiness yo lifestyle yo yemunyiiza ne gushalomu ogwo gweraga mbiyagulidde mukazi w'emmotoka biki olinga obusungu just abulina because nali mbulira abantu enjawulo wakati wa hatred jealousy envy enge obutaagaliza effutwa effubitizi ekkabyo kati nga nzijambyawula kakati olumu you never know oba kitegeera so ngenda okutuuka ku court nga bannaffe bano ndowooza mu kuteekateeka ntambi afune essomo baali bamaliridde whatever it will take ntambi has to learn a lesson he has to learn a lesson of his life and I learned it okitegeera era ekibanga kyekyali ekirowoozo oba ekiruubirira simanyi but okibanga kyekyo bye byaddala I got it you have learned I've learned one never underestimate any case however slight it might seem to be nti okonya omuntu odduse mulemereddwawo
oli nagendayo bakubira amasimu ate mumanyira okimanyi waba yakutomedde naye nakusookayo kati akusookayo golaba kitono bapoliisi bakubira ozalo bavumirawo nga golaba tulina kyewakoze kumbo olina boonyiza complainant onyiza poliisi onyiza akuli etambula kati ogenda okutuukawo ng'amaanyi ge bakuteekako muganda wange mangi okitegeera kakati nenkiyiga nakiyigiraawo nengamba omuntu kasita kugamba bannaaye kuba nze nzijukira bulungi ensonga ezo nga zaakatandika mukulu Jeff yamperezaako ne ku message singa oba nagiddamu mu ngeri eri positive obusungu oba tebwali kuze oba okitegeera but I ignored oba okitegeera kati awo omuntu naye akutunulira n'agamba naye entambi ono oba ninako kiruyi kiri pasono naye ng'olumwe onsonga ogibalaatiddemu okitegeera kati ngenda okutuuka muganda wange ng'agamaanyi bagamazeeyo agaabwe nga newosaddaaka magujja tewali kuwona nekiddako n'omuntu akiramuza bwenkanya mulamuzi n'agamba wumbwa genda wiiki emu genda ogimala eri wiiki eyo baginsalira looya wange simanyi lwaki yali ansabidde genda Kigo epimyemu simanyi kale kirowoozo wali wajjudde kuba nali mu kkooti bye ebyaddala amadukomera ago gajjula aga Uganda gajjula kati nja kukubuulira ekibeera eyo naye whichever neŋŋamba akati ntambi this is fate akabi kakujjidde era mbadde nzina philosophies zange zentambulirako Shalom nti tosobola kulwanisa ntuuko you can't fight fate tosobola destiny you can't fight destiny definitely nti the final destination wagirabanga abantu bagala okuchitinga okufa bloodline nenga newobo fa nga trap bagikolanga ino omutego gulina okukuba guba gulina okukuba so it starts with accepting kukiriza kati entuuko etuuse kati ng'olina kutandika kwegumya naye nga jjukira gy'ogenda tomanyiyo tumanyi byogenda kusangayo badde ng'obiwulira tobiwabudde batujumizanga emboozi z'omukomera naye nga ogamba nze ndituukayo ddi sky yabinyumyangaawo nga tubala tatugamba bakala kasajja kalimba n'okulimba ngeri gye kugere nnyo naye nga muli gamba singa natekinga notice I would have been much prepared in my mind so nga simanyi kyengene kumanyi teri kintu kibi mu nsi nga okuba nga tumanyi the unknown sigamba unknown prosper obutamanya the unknown kyekisinga kati obeeraawo oba kiki kakati obutakulwisaayo mulwanye biganye kiriza bantadde ku mpingu n'omusibe omulala yatokosedda basi ya Shalom yatokosedda sawa 11 oba n'ekitundu Shalom ye mututte nga government enwana lwaki bagamba yali ya Shalom naki basi kwake mveke kigambo Shalom kwali keje yali basi akwezira sabira kwali keje bindo je kwake kigambo Shalom era basi ya Shalom ye mututte nga prisonnier enwana sabira kati awo manfuluma court awo muli wabweru nga mulianga bampa standing ovation Arsenal gye bamanyi 12 baje standing ovation wagita batya eno nga timu yamaze wangula ekikopo ninga wakyabulayo what is it called ekyo sibimanyi naye nga njimanyi bawo bagikola bagita God of Honor kati nga mujimpa ngamba laba wali oberola buli omu nemba laba basajja bange ekyasenga okunnuma olunaku olwokutaano tuba tuli wano wennyini nga tushootinga buli lwakutaano badde nga nkola na Moze era nkyakola ne Justin tejjo namwadde akantu atuka wano sawa zalinga zirinya twalagana sawa nya tuberewo wano bamve waka nengamba nesagala kudda waka olono wali ekivulu kya Shiba nga it's a master attend mazo kufuna gundi zange eza table kwengenda okutuula mfunye yange mfunye yakasuku nga manager adirisa abimpadde nengamba nesigenda kudda waka wemba mazeyo nga mvuze sagala kuddayo nasokere ku boutique ofune ngoyeze kolo ngenda kunyuma nengula bazitata blazer nengula sati enjeru nengula empale nengula engatto wetegeje kivulu kya Shiba nengula ne botai inze wamanya aba musachi gundi yabuka namu out tire botai ngenda kutanya moli kuleta etai ku kivulu kya Shiba oyambala wome opanda ku majambala ku Rivers Party mweze mwita prom 2010 botai ngabi mwebiri mmotoka mbitadde mwawo
Nengamba we mbakoze nchito chimode chuka chinkama sawa shobiri nengamba sawa zijaba zitu sate Shalom ajje ate okuddayo wakabichi kakati emodoka nenji parking ngao once kati chanuma nnyo nti we mbanfuluma mupade guard of honor nkulengera nengera kasuku ngamba ye asajja bange bagenda kunnyumirwako bulamu weekend eno Uganda Queens ya Saturday Shiba Friday engoye Uganda Queens omujozi ngozeza ngamba by the way kyasinga okunnuma mu byonna nti basajja bange bagenda kundyako weekend era twajira obusiru bwange nga sinabona kulowooza gye ngenda nenga ndi wano kyemmingendo misinga bagenda kundyako weekend ensavwa osembere eno ate nga show ya Shiba nga mbadde wetegekedde Shiba mwisho nga njetekedde okumala mwezi mwanzo gamba yange olimanye kyekintu kyankala nengana okugenda mu show nagenda ku Serena amanye gambula agayingira nga mtija tulanze show tulanga fenna tajetekedde show tajirimu nze amanye gambula show ya Shiba najetegekera nga oyinza okugamba Shiba sister wange nga oyinza okugamba oba I don't know nze sibedangako as enthusiastic of as you were Shiba's show nga manyi ngenda kutula wali ku table Shiba ayimba wali mulabako kubanga share asemba ye eyerugogo naliye beat fa neyanziza jukira shebe eriwa nga nete twali wala nnyo ne Serena ojimanyi ntobera ano ngo omuntu omulaba wuyo naye rugogo jukira VIP table ndi wali nga ngamba kati puluno kamulabe sambadde nti sambadde omwote buliro Shiba wange abana begaza mulabe kakati nze byebiroze byasoko kuraninga in my mind nga nkuba ebigere byange mpola ngende kuki ku bus ngamba banaye show kale ngamba kale singa bankwatira weri ne tubimala oba kale singa bankwata man kale oba kwegamba nze ngecho kusiba nchikiriza ne kati nga debate eri mutwe singa baskipinze muzine nakwe ebbiri ne bantwala man ne batwala embwa ku man obusibete bwali nnumi okitegeera nena abasajja naweera babala timing matters naddala ku muntu goyagala okuyigiriza essomo kubanga omuntu abeeyo nga akubala gwe tomanyi kantambyo naagala nnyo okulaba omupiira tugere manyi lwesamba Arsenal ku Saturday tumukwato oba olwokuta whichever ya amanya your passion weeri nenga abasajja ebyaddala banina kati nembalengeraawo kati bakuba bayaawo tuyingira munda oli ali masa nsika nze nkyasikattira kubalabako jukira babasiba eno baliga babimanyira banaye waliwo abantu mu komera Shalom abadde Makindi nga nduza buli wiki bajjawo naye bamutadde wiki ejja obanga mu komera mwe muri gundi ye we muri residence ye ngeno wabwe utalina wasura talina kyalya ngate in emotion whatsoever talina kyiralikirira talina katika goliawo bano baleka obulinga yangu wansika ku mpingu ayingire nze ndieno kyagala kulaba ku bantu abazze bendese mbatuli mu lukubo ate kasuku n'agamba ntambi oba yayogera statement ki ntambi nambuzo ngenda mushibako ye nsajja afa kimanyi tulina okugenda tunyumirwe tukakunya bere ye washiba tugenda Uganda Queens kakati mbandi mukomera kweyo issue wala omukazaawo afande ngamba kasuku bichi bali mu muvuma bali mu kubambwa ate yadde abalata kati kumbe nze mukwano gwange mumanyi fe twesaagirako era abantu baka kale kasuku munyamucha bere yange oli ali mukomera munamwe bamusibye abantu batamanyi ku omukwano omutuufu mukwano gwo omutuufu ye mukwano gwe musobola okwejerega ne mwevuma ne museka era nze mukwano wenga sola kujerega toba mukwano gwange okitegeera wafe twevuma ogira ogutwe ogira ogubuto ogira ebiso agamwa okitegeera genda ogira nenga mukusaaga nekati ku muntu nga tasola cha accepting omanya oyo si mukwano kalife kasuku twemanyi nti nemu wala film gye bayita Death at the Funeral okitegeera najja Chris Rock waliwo omuntu afudde already mwali najja basajja okitegeera kati naffe abantu batumanyi ngeri gye tukola ki gye tuconnectinga mu nti n'oba oli mu nnaku Shalom ajja kasuku ayinza okwasamira oba naye ali mu nnaku tumwasamire bamubbe essimu twamulikole tumusekere yagako muntu omulala anyiiga muno bamubyeko essimu tumanyi kiri at stake n'ogira okitegeera so abantu mulina okuta understanding relations kati ffe nze did it offend me kyo kikalifayize era namugamba n'omugamba bayi mungenzeeko okitegeera kati bambi abantu tebakola ki nenga n'abantu bambi obasaasira kuba bambi
embeera eyo bo balaba ng'ebeera emotional bambi bakutiirirako gy'ogenze balaba ate bakyali balinyanga abasanyufu naye ng'ate life has to continue tintambi wabeera yesu agenze yebeera fate ntuuko your life has to continue ntogenda n'oba oyagala kuyamba ntami kasi ako togenda muyamba one it's a weekend two no nibandi oyagala producing production warrant tebasobola jikiriza mugambo why leka ngende oba kulaba kinanzijako stress adendo nawe oyagala kikujjako stress kikwerabiza mbeera ya ntambi mugenda n'onywayo ko konywedde kabbiya kamu bubiri omuntu jakusangira muno bamusibye goli mu kunywa obo kitegera natabanyambu onywa weerabire kye tuse ku ntambi ngate woyiye ekiddako ne mugenda mu Uganda Cranes yandoza era mulimu era abantu abakola ki kale muli babi nnyo muli eno mu Uganda Cranes muli mu kwasa mu kitegeera n'otunulira oli ne statement yajogera talina kya tanjagaliza nko kintu kirungi mu bulamu yakwetekenga mmwe bepangadde namwe bakyali bange naye ate oli wayagala okulaga obulumi nti abantu mu situation z'omu bami nabo bagala okukoleramu obuntu bakame kale nze leero sula kutano kuva jjo we nagenze ewaka nzukuse ssaawa 10 kubanza kiri kikyandimu ekyekomera kazukanga ssaawa 10 ate nga nagenze late nagenze ssaawa nga 7 ewaka but ssaawa 10 ng'obwongo bugambe zuukuka foreign kati okadda ku foreign kodde ku foreign bwenzi ninda munanga ajja tufukamire nga tajja nga ndaba kapa kapa eze ku foreign kapa zitya yo sazirambuddeko zageze nyiri okufa zageze olundi lyo okitegeera kumbe siri mukomera ati komero ekulekera trauma kati obwongo bukyabo kiringa enkoko nga adda gisibyawo newoje sigala kati wenzo kusa kusaa 10 ngamba kati kangende ku simu kuno ntandika okurecap chalingo lunaku lwe bankwata paka olwokutaano lwenvuddeyo biki ebibaddewo nendaba zi YouTube video interviews ezenjawulo ku bantu nga boogera ku nsonga zange abanvuma abasagambiza ababalaata abaseketerezi n'abo abali genuine abali banfiringira kubera nembira at the end of the day ngawe gambe nti olumu ekkomera lino kye kintu ekiyinza okuteekaawo no understanding abantu n'osengejja emikwano okitegeera kati kikuyamba kati obedda nga nzeeyo nga ndaba nenotinga nemmanya how to trade carefully with them henceforth okitegeera kakati awo endabidde ebyo byonna nga mulimu ababavuma ndaba bu TikTok video nenga kati bano bali bafaaki omuntu ng'okimanyi takwagalanga naye nga kwolo yefuda akuwolereza naye nga ayagala kukubiramu bali namba webitu naye fula ali ku side ya ntambi naye nga ayagala kuba naye nga atayagala ntambi abeerewo na myaka nga 3 abeere munda mukomera munda bona n'obalaba kati kinjigiriza nti luli nga sina tolerance 1 week ago na mulingamba kati oyo kange mpite Megatron muddemu nange muvume ne wano otunulamu nenga we nkugambye you look at the bigger picture never can negative no muddemu twerege is it worth my time is it worth my inner peace no okitegeera so mwana watu kankuzeyo mu bus yingide bus bagikolezezza Matabana jikoleza wa munemugira nemukitegera tibani akasaka kafe bakatutte amututte nemudda mu motoka zammwe awo ne gamenyeka likakumenyeka nga tekyali kyakkola akaseera ako n'okubira mu 7 sim kwano kido kisinga amaanyi mu bimu kubya singa amaanyi bire bintu bya mateeka kasito omulamuzi akusalira bwa ntigenda kulimandi weekend aga katonda muggu engeri zoyinza ovayo ziri ezo 3 1 nga bakoze production warrant nti bansalidde 28 tulimu 22 ti omulamuzi mugenze mu mulaba ne mubulira ensonga zammwe ne the agency bakitalina kutuusa 28 n'agitegeera asobola okusigninga ku production warrant bagiyita mu kkomera ne bakujjayo next weekend kati awona okubira mu 7 simu nga batutte mu hose tasobola kuyamba tasobola si basefa mukama katonda basefa maybe inchi stretching ze fa naye kadi ngafa abantu abalala okitegeera tekisoboka kati nsonga eyokubiri ngo mulamuzi yenyini yakutadde ngo okomyewo remand yo bail ne bajigira oba ngo service ekibonerezo kyo nembe Museveni akube bukubi simu akubire OC
Mwami namba santi omuntu ali eyo muntu wange nnyo mukulu ntambi mumute. It is an order. Nedda. Nedda. Kebakuta. Oyino yita mu processes ezo. Olwokumanya asajja abo amateeka mazibu. Olaba bantadde ku ssaawa nga nnya kitundu. Ne twavuddeyo ku koti ssaawa 9. Ssaawa 8. Nga wakyaliwo ebyokusayiningako. Naye kuba kuliko street omu abadde avuddewo. Temwamukubidde essimu. N'akomawo nga tebasobola kuta. Oba okitegeera. Kati ge bayita amateeka nti awo nenzikiriza. Then ne bagikumamu omuliro. Kati we nali ku kooti kati nze nina omuze sirya breakfast. Kalya kyancha. Sirya kyancha njagala kusala weight. Era nsabira. Nina kilo 86 kati. Kyokka ekyennaku yana wenviide mu kkomera nga twetoddeko wadde kwota. Tokoze. Ate nga mbadde njagala nkugemu oba ziberenga 80 then nsale. Genda ku bus gym ekisasi. Maybe njagendayo. Kati nga siride breakfast ngenze kufuna simu bankutte appetite efudde. Okitegeera. Kati awo bana tumanya ngulire ku Minute Maid. Nangulira Minute Maid. Rolex. Nayo tegenda numyeko gundi emu mji wadde abasibe. Then Minute Maid ngijali thick ne munywa n'amazzi. Katuluka mu bus. Bus evuga. Juka tuli mu saa 11 mu sawa za traffic. Friday. Tegwa nsimba omusulo. Nagalafuka. Kakati awo ne woba ofa. Teyimirira paka luzira. Wefukira. Omusulo gwa no Shalom. Manzi baita sphincter muscles ezikwatirira ne zinafuwa. Nengusiba. Gwe nayitudde naye nangamba. Ekirungi bali bansibye nzekka. Gwe naye nangamba ntambi tesobola. Oyina okugusiba oli musajja. Ng'omusulo gujja na sipi. Kati nga gusinga okweyongereramu queer traffic. Ng'olugiramu bw'otinga mpanvu. Okusiba ne muyita nenga buli wamu ogenda baliwo jam. Nengusiba ne gugaana. Nengubuulirira. Bambi tonswaza. Tochikola. Ne gugaana. Nengamba muganda wange omanyi. Nyambo ombuulizeeko. Mujukira nga n'abasibe mbate asobola kwogera. Mbuulizaako omuntu alina kacupa. Ntambi. Tongamba akikola kyendowooza. Mbuulizaako ku muntu alina kacupa. Ntambi. Akacupa. Wafuka mu kacupa. Kala mulimu n'abafuka mu basi mwennyini. Ne butulukuta. Era ne nfuna akacupa bulungi nnyo. Ne ngamba Dickson etuhu. Nguma tuyingire wano. Kati musika etakulaba. Twali mabega eno. Ne nkafuka bulungi kalina ka amazi ag'ebitano bagayita batya? Spice. Waliwo amalala ag'ebitano. Wagula amazi g'ebitano. Ice. Ice spring. Ice akyaliyo. Tegaba 350 ml. Kabakanyanyeko. Kajjula. Kazani yakwatirako gwe yali kumpi. Omusajja otetenkanya ng'oli mu crisis. Omusajja guyinza oyike bayi ne weofisa mupira. Jukira ano omutaka ye aba yapoye. Aba kupoyesa bulungi nnyo omunyiga bulungi nnyo n'omusqueezingayo muga katita. Nenkafukamu n'okulya amazi gakatuuseeko. Nga gwocha. Nenkasiba bulungi nnyo nenkakwata kacupa kange. Alibaka ko musulo. Kakwata bulungi. Bakasula bweru. Omanyi musango gy'oyinza obba ng'oviolate nzaawo. Kubanga eri ebeera situation. Ogihandolinze better. Kubanga mulimu n'abafukamu. Ng'oli guganye n'afuka ne gukulukuta. Tuba tutuukeera somewhere toyinza mukuba. Togenda mukubira ki. Kya butonde kizze basi tesobola kusiba. Obutonde kigumuyiseemu. Got handle paka bbanga eryo lyonna. Saamu embeera ebagaana ne bafuka mu bufusi ne bukulukuta. Kati nze nagufuka bulungi nnyo mu kacupa ka ice. Nenkasiba bulungi nga gubuguma bulungi. Nengukwata bulungi n'empingo zange. Negabeeranga amazzi. Nengamba we naafuna awantu wonna nga waliwo ekyerereze. Nja kugusuula. Era tuba tuyita mu industrial area. Ndowooza industrial area. Waliwo ekikuba ekiconnectinga ku Jinja Road awo waliwo ebisikosiko n'abantu bafukafuka. Tuba tutuuka awo. Omusajja oyo yannyamba nnyo kati nga yambuulira mulindako kasuka. Alindako kasuka. Kati kasukira wano. Nekakasuka. Lwatu aguleka mu bus. Ate kiba kirala. Okitegeera. Gukiringanga omuntu ng'ogenze manju no flash ng'obubi ne bugaana okugenda.
Oshimanyi nti oba osobola okutambula bulungi n'ofuluma naye oyiye engeri yonna n'olinda n'oddamu okitegeera kati ebintu ebyo Mukama yabikola atya kati omusulo gw'oguleko omuntu wagukozesa okitegeera so kanange atajja atasiba musulo nga mwalwala abasajja myaka 4 prostate yagaziweeyo mujja kushawo mwese services n'amatajja agala okwongera ku size mwaga nenyoma mu abanyoma nakozesa ku masturbation size nekendera ku 0705 271973 Shalom mwese services nabanange aba H&K Pro Cleaning Solutions bo bakyali ebunamwa balongoseza nyumba yo bagirongoseza aba H&K omuntu enanga oli eyo bakusibye oluddeyo weeks 3 enyumba efaana bubi bukubira aba H&K Pro Cleaning Solutions oba ogenze ku safari oluddeyo enyumba yagala bagirongosa H&K Pro Cleaning Solutions bakola ku mayumba amanene amayumba amatono ebizimbe hotels nga bagenda kukirongosa bulungi nnyo munda wabweru carpet sofa sets buli kyetaaga okubanga balongosa basangibwa bunnamwaya okulirana bunnamwaya police station ne mukono na suit kanana bakubire ku number 0706 85 25 24 beba H&K Pro Cleaning Solutions so eruzira nze ebyaddala badde sigenda ngayo wadde okukyalira omuntu it was my first time it was my very first time nakolozira kukyalira muntu yenna kati nga simanyi gye tugenda actually I surprise twali gukora yanule tigani twayitawo nze kenenda gajimeka ruzira we tumuyiseeko tujja okukyalira nga simanyi kuboli eruzira nga tunya kulinda musimu meya ajje amanyiyo omugezigezi n'atwala mmotoka afalo kusakozi sakozi takuvuganga avugaga bajjo kale bajja ate muleke wegomba ko bajona agency sakozi ne beta speed limit mbu 30 sakozi avugira mu 10 yayete byamukosa papa sakozi mmotoka agiri nyampora twasimbula no findo kwa Kevin mwasimbula motoka emu ine iye ya emsima yagire kano emsima naga akatemu ya sakozi atukuba ni sakozi akaita manyi ruzira Sekitoni kula sakozi kyatukola obudde bugenda sakozi avuga mpola emmotoka agiri nnyo bamuteni wati mpola ugamba ni jebbi tatu kebo kotayi wakaje bitava ngamba nitagenda keruza ntugenda kwata nyule tigani nimugamba njijukiddeyo natujivuga sakozi atusanga after 2 hours mujjukira byamu kubasa nga tuna mukola live yajja ne Flavia ne Zubeda kati mwana watu nganza dikikuba kigenda sokola ki kimanyi kyeruzira nenga kali muli nfa kimu bane kantuuke nfunewe nebaka mbirabe enche ebiddako kumbe process Shalom okuva mu bus muvamu nabajjako empingu mutuukira ku foreign kali sibimanyi foreign kwe kusitama foreign kwe kugwa kwe kusitama boti ne munno ombera nga muli abantu 8 zina muina kubeera bana foreign 1 2 1 2 1 2 1 2 bana kubako umbanga muri mwendo omwayimirira bamuta bility okitegeera so bility chechi enfikira no omuntu nobera omunno omulese mukomere mugamba nkubye bility nkuleseewo okitegeera kakati tutandikiraawo bademba tubale ninga batekate bana batulesenga batubazi kibaddamu ne batubala kumbe eri ndoza buli vanyuma lwa badda sawa 2 balina okubanga babala basawa kugamba it is process ya komera tuli mukyali mu ngoye zaffe olwo akasengeke nalimu kali kasero ke machinde ku court abagayi be nasanga mbali bazze abamu okulaba baba wa bail ne bigana musajja mukulu ali awo kyanya bangero okutukayo nga bamanyi ntambi nawoze mukama watu wakirese ne tofaayo guma oli musajja nga bamanyi bakugumya bino bya basajja buli manyi nokubiyitamu omanyi biki obusibe buggwa bakugumya kati ningamba ngenda surviving antya nibagamba nga tubana kutugira wano funayo ko kusende okole boti ne boti kati wena mu kusente muno munsawo sende ze nayina kakadde kamu munsawo ne sayingira nako mu basibe bayinza okwaza akonemba ko gwenkawa tambi oli mugagga nimba ko gwenkawa akakuwe tojukira omuntu yakakuwa waina akakadde ngamba atuze kukomera ati ngamba kalate ngendo oku akadde akawa cookie promotions era nakakuwa musajja bambi simulyazaama ne cookie bakubba sente zange wali mpulidde sangu yaswa kubba so kati awo nengamba Shalom ampeyo just emitwala 3 kweza akakadde yani bazireta nimugamba banyongere ndala 2 so ngendo okuyingira
okuvaawo nga n'emitwalo 5 naye luze tebakkiriza ssente za kuzirabako newe bakoini ya 10 oba 2 oba Simon oba Simon olina bana mutwalo bakusanga suko mutwalo musango eri babakkiriza nti artist mutwalo eno tolina bana sente ruzira kati nga process ebeerawo wano mukuvaawo ku court buli sente joyina ogidikire yalinga ne bajiwandiika ng'okyali ku court era muzampandiika mutwalo ga 5 kina mukomera ngo oli mugaggo musibo omugagga kati 5 kati wotuuka mukomera eri era nga baddamu babala ne bakonfaminga nti 5 go gatuuse mukomera kati agatane tebagakuwa bakuwa enkeera nga bakuregisteri bakuwa entry mukomera biki kubekiro twagenda kiro bakufunira account number era yange UK yali 844 ya mobile money bagita account number si mobile money yekomera sende zo kwe baziteeka waliwo system computer it is computerized video tuli musiba baneki ne namba y'obusibe ne namba ya account sente zo kugena ngo olya umanya galagulayo chapati baya 10 ngo obawa enamba y'obusibe erinnya lyo na account nga batoolako nga bakuwandika mu kitabo nga bakuwa chapati oba 3 oba 4 oba kabalagala whichever kati butoda mulaba ku sente todda mukozesa sente kubanga bagala okwewala ebintu ebinzo bera mu komera ng'ebisiyaga okitegeera nga biki bingi okugulirira abakolamu na biki byonna kati yo mane baje eliminating ddala era kive okubanya sente ne bakusanga ne sente ogendera ndooza mu solitary okitegeera so kati yo process nebeera waawo tuzikonfaminze tukyali mu ngoye zaffe kati nga sawa ya kuzijjamu engoye kati wobo tuse mu komera wabeerawo uniforms jukira mba mwinogena mu uniform mwenna kati kebere underwear uniform ziba mpya mukutuuka wano ebetukula mukutuuka wano nkunyumiza uniforms eziba zisemba y'obukadde nga zirimu enkukunye kibonerezo Jose kulaga nti Jose sikulyaki sikulya muyongo butesokola kati nga basoka ne bakucheckinga nawe tenacho yingiza bichi byo baga babambulanya mbera bwerere mukomera nga bakatuukayo bakwambula oyina okujja mu engoye zonna naye bakwambula nobeera bute noliko yambala uniform oli serious that is the standard of all prisons that is the standard kale mu prisons ezimu takumala mu respect yeyo kakati ng'omusirikale alabye obwerere bwo wenna anti muli abasajja mwena muli basajja kituufu naye that is the standard of all prisons genda luddawa n'obogenze mu America n'obogenze luddawa katanga nga bakwata akatambi ate kata simu zo kive ntambi bakwambula n'osigala bwerere neyambula wayambula n'osigala bwerere ne basajja bange ne beyambula ne batuwa uniform that kind of uniform nga njulifu zirimu that can traumatize you it dehumanizes you as a human yes nenga it is a standard kubanga ensonga lwaki nabuza osiru mune mugamba naye achikomera libera nagamba nti namugamba nti lwaki temufuna PR manyize tambulya nyo mbya PR ekomera abavyogerako bikinagamba nedda tulina okumaintaininga ekifaananyi ekyo weyabayo omuntu eno mu society omuntu otya komera obere ng'olitya ngambye ntidde kuba okweyambula amaaso g'abantu laba Shalom 256 okitegeera obere ng'osobola okubeera ng'oli mu order in the society kati that dehumanization yesooka mweyambula totale mwenna ne mweraba obwerere uniform nezijja weweegezaamu ente kutuuka wonoonye endala jjukira mu kino kiboxa nga bagikujjemu ate ogenda ne mu boxer takasiku byayogera bituufu byali bituufu yakusanga oli utambula gamulengejja galengejja okitegeera kati ekisookera ddala obusibe bwe bulumira uniform gye basooka okwambaza kati abamu tebazikyusa nazikyusa nze ekyanyamba kati nkubuulira bampa uniform ozisanga waawo choice jo naye nga zibanjulifu zibeeramu ensekere ozimanyi n'okuziraba oziraba zitambula bwezi ensekere lice yes twayisobako nye siziraba zina ziraba first hand kati zo omala okwambala wati zo oba zibeeranga olaba nti singa oyiwa sukaali obuuka tumanya ebikunne kakati ne wali zikutandikirawo okuluma nobona osobola okukulaga kuba tuli mu kamera ensekere zakuluma osobola okukulaga wano kuba tuli mu kamera aga Katonda mu ggulu kati uniform eyo omala okujambala jukira ebeera nga oyinza kunyonyodde embeera gyebeeramu
kati baba allocating ward mwe mugenda okusula eyo Kampala prison remand ina wards waziri 10 ba 11 ward 1 mpaka ku ward 10 wale ne PCL waziri 11 if I'm not mistaken kati bakwa baba wardinga ward nayenga abapya baba bakaleta ward yamwe unless otherwise ebera ward 10 muyolerere ne mugenda omwo kati nze nagenda okujja nga nembera je ntaddewo nga womanyi mazo okuyiga system how many people can that one word accommodate kisinzira ku bunene bwayo kati ward esinga obunene bagita PCL eyo yo bagizimba zimu kuba amini yo busengo obwo yateekayo nga bakolera obulabbalabbo yadda yesinga obunene esobola okwaccommodatinga abantu nga 200 okitegeera zino endala kisinzira obunene bwazo kati nze nagenda okuva eno nga bagambye bakutukiza mu ward 10 bajimbulya n'ebibi ebigirimu wana yangu unategera fate yange nitandika okwe ngenda surviving antya kati awo nenjiragira nembako byenzanya zanyaawo ne bantusiza mu ward 3 nga naye era tebalina njawulo nnyo na ward 10 ninga kaleko mbali nakatuuka bwenti Katikkiro nanyaniriza bulungi Katikkiro yabakulira ward abamusibe munnammwe naye nga yabatwala n'emigga akuba abaluddewo oba abaali n'omusango gw'amaanyi abera convict remand tabamuwanyo responsibilities kwa asawa n'abagenda ebaba babasalira abalina obuvunanyizibwa bwaki bw'ekkomera responsibilities ez'enjawulo kati Katikkiro nanyaniriza bulungi nnyo ngenda okutuuka bwenti nga baguddewo bantaddeyo ngenda okugira bwenti jjuka nkyalina ekisunsu kyange nga mulimu abammanyi Tambi Lutambi bata nakusako mviri ekiro Lutambi kyekyantaasa mukaawo Katikkiro ndowooza naga bikira kati biba byakoze emisango byeyo mu byalo kati muzayi musaamekaawo sawa 3 ezekyo kwalika amataala nga nyenga ebula essa bagajjako sawa 4 amataala kakali ne bansindika njuka na uniform kyange kirimu ensekerezi tandisa okunnuma ne bangamba genderawo naabe ngendo genda okunaaba oyise mu ward bwoti ekinabiro kibeera munda ne toy mu ward okitegeera ngendo genderi je banaabira nga tunaaba ffenna nga abantu bali mu kunaaba bo babimanyira nzolo ndi mupya new kama banseni bana nga nino okwambula engoyi ntandike ekyanyamba tibali bamanyi kati ganna abanyamba yambako giraboti sapatu kati nenzijjamu engoyi ne bangamba ezo engoyi oyina osooka n'ozooza jukira toyina zogenda kukyusa ng'olina okwoza olugoye omala olukamule olwambale era nenfuna omwana nanyamba ne tulwoza uniform gye bakuwa ng'olina okugyoza teri bayakwanika mbwatoyanikewa mulimu wadi sawa 3 olina uniform emu yiyo ate tubakkiriza bwereere n'oba oli chest gundi tubakikkiriza kati olina okuva mu kinaabiro eri ng'ozizizzaako jukira obudde buggwayo omwana ne mugamba ne tukamula olugoye ne tukamula amazzi ne gaggwamu naye nga mbisi n'empale ne tugikira si enjulifu okitegeera ne nnaabaawo nenzizzaako kati Katikkiro nanfunira okwebaka kati okwebaka kw'omukomera bwe bali obusibe obwokubiri obuluma kwebaka noza mukomera bintu bisatu ebiruma ennyo okwebaka kukulu nnyo nga wokiwulira okulya n'okugenda emmanju ng'omanye okubeera nga mugenda mu kidoli kimu toyemu nga mulimu abantu nga 300 balina okukikozesa naye lwakuba bakola system ng'obuyonjo buli paramount supply y'amazzi weeri bulungi nnyo mugayiwayo bikoze bitya kati kwegamba teyali nnyo issue nti no waliyo obujama wali wayonjo naye era olina kulinda munno biki kati oba olinamuko ku nzikulu biki ayinza okukuyitamu okitegeera kati omusajja anfunirewo okusula naye nga tanakunfunira wakusula olaba abaana batandise okugenda mu kigaali because kasamalo babala foreign sembayo then nga mutandika okwepanga kati Katikkiro yagaba obuliri okitegeera bano bankoze emisango ogenda mu kigaali wale budde kyite kigaali ekigaali yeyo ensula ey'okubapanganga embidde ng'amatooke olepanzeko amatooke mukakutiyanga katono naye nga gumangi olina gasonsiko kati ne wali okusinzira ku bungi bwa
bw'abantu n'obunene bwa ward ye determining empanga y'ekigaali kati bayinza okubeera nga kwolwo bayiye bebale bebakunganyiza makomera nakawa Makindye Nateete Nabweru Luzira biki kati nga muli bangi kati ye determining empanga yaki ey'ekigaali kati nga empanga y'ekigaali katugeze mubeera oyinza n'okwebasawo olugongo kuba space eba ntono like naye bakanga ali mu kabuli naye nga omutwe gwa ntambi ogubeera nga guli eno gwaddako ebigere bye birina obbeeri temulina kwebaka nga muli muti head we mutandikirawo ebyekisiru naye ng'engeri gye mwebakamu Shalom muganda wa kati omusajja watu banfunidde okwebaka neera nga ngenderawo mu kigaali ne bafunaawo we banyiga mu kigaali giriwa kusula wansi obadde ki waliyo blanketi amukigaali baziyita gundi batanda ezo bulangiti mweze muyita bulangiti eri teba bulangiti batanda kati batanda musobola okuzaalirirawo wansi bazo ziba nnene mukko so musobola okuzaalira ne mukola kapeti yammwe then mbera mulirako enafu nga batanda endala weziri ze musobola okwebikka kati ze banfunirawo batanda ey'okwebikka ne banteeka mu kigaali tambi waabwe the juggernaut nga sinakuzaawo no kugundi kyalina enviiri olwo maze okunaaba mbadde nakamala okunaaba omwana aleeta ejjirita musibe muno so musibe yakusalako enviiri nkubuulira yasooka komera ate komera nga lisala kuki zemba manye komera yali kusalako mulina baba erina baba nawo gamba nti musajja afono wani ono atulo tusala enviiri wano ku Akashia yani omusajja afu Emma probably muje bali mbunga ajja nasala n'agenda neyebaka ewuwe ekitintali mubasibe mwewe obuvunanyizibwa basobola okusiba omuntu nga badde mufumbi basobola muwalolo muki mufumbiro nemmere mwe mujefumbiro buluganda agenda mukomera musalako enviiri ekomasire musalako enviiri musibe ya musalako enviiri yesebo musibe omwana aleeta ejjirita ansaleko enviiri mazo zinaaba bulungi nze ndowooza ngenda kwebaka mbiraba enkya aleeta ejjirita zisale awo nsoka okukubira emmeeza ngamba nedda banalinyamba nkwegayidde tusala abantu ne bampulira nga complaining naye mu ngeri eyaki yakisajja kikulu ngeri yange ey'okwetonda bambi nyamba tonsazisa jjirita tulinde enkya kwanga baŋŋamba mashini zibeerawo naye nga Katikkiro alagidde omwana ajja nsaleko enviiri sibaleetere ensekere enviiri okuzisalako it is also the other part of the dehumanization enviiri n'oba ogenze mu Bible it's a pride ey'omuntu sina bakyala bokka ey'obuntu kati oli wakusalako enviiri okitegera bakikolanga bano batwalanga mu buddu bajjajja slaves kubanga ekiafre ekyo kyolaba yali omanyi okikuza kati nga bakikusalako ali n'ogenda kulima mu bikajjo bamutaabo bamukinga empewo efuwa enviiri ezo so nekkomera zakyaadoptinga it's world over standard one to dehumanize you nti bakugjeeko ebimu ku byosinga okwagala ng'enviiri ng'ekirevu ekyokubiri for hygiene purposes kuba obuyonjo nti ensekere ziyitira muki mu nviiri so naye nga temusobola okukyewala singa musobola okufuuyira musobola okugulira abaana uniform empya biki naye bakirekawo ekkomera libeerenga oba ovuddeyo ogamba sidda wantu wano so olumu logically kikola kitegerekeka kuba singa twali tugenda nga ogenda Luzira ng'agenze ku vacation e Bukanaga singa omuntu abeerawo nakuba munne essasi n'agamba after all ngenda ku visit ngenda ku holiday ne baali balina okuteekamu ebintu ebyo nogamba banaye Shalom enviiri zange banaza ensonga eyo kanzeewale sigenda kulwana so eno mu society nobeera nga osobola okwekompozinga kati munaye nkuba emmeeza awo temunsalako najjirita munyambe sinagana zisala naye n'obudde bugenze tuli mu ssaawa 3:20 ekyayamba ng'omwana ayita tomubuulira ebyo tamumanyi nakumumanya baana babeere babajjawo ngenda okuwulira ku luggi olwa wadiyafu nga ekisumuluzo kiggula nga
abatukuuma Warden naggulawo n'ayita Frank Antambi kanziga simanyi nagamba jangu na buli kimuukyo nenkwata obusapatu bwange bwenti ne ka uniform kange akadde katobya akabisi nempita mu baana oyinza n'okwagala okubalinnya okitegeera ne banfulumya ward ne bantwala mu ward 8 gye mbadde ebbanga lyonna lino ward 8 njajja kubuulira nti yo kale kati wano nkuzizzayo mu ward ekyo abaana batandise okubapanga babapanga kati kyekigaali singa ofuna ekidumusa ekiro n'ofuluma ogende weeyambe oyinza okukomawo nga wobadde tomanyiwo ng'ogenda sula ng'olina okuddamu okuyiiya banaye kati ekintu kikuluma ekiro ng'olina kuguma paka ku makya abaana basula mu bigaali nga waaviira mu ggaali ekyo waakomawo ayinza okwebaka ng'oba ayimiridde ku kisenge. That's how horrible, that's how terrible those boys sleep mu makomera. Nze ekyanyamba kyekyo nti maybe because of my status, maybe oba osi yali abigoberera nga yakuba essimu simanyi na yakuba ssimu sinza kulimba ne banzija mu wadi eyo wempone jirita nengenda mu wadi eyo munana eyo wadi eyo munana gye banteekamu y'abalwadde abalwadde ng'olina obukosefu oba olina malaria oba oli mulemalema TB okitegeera naye maybe ekyakozesa ekyo nti wano mu bbeeyiro wano nga lawyer wange asaba yabagamba musajja mulwadde kati maybe I don't know naye nga kyekyo nti bantwala mu wadi yaki y'abalwadde kati eyo obeera kale bakaba bakebera omusaayi nga omusaayi bakebera olwonkya kiro tuli mu kiro ekyo so bantwala mu wadi 8 eyo ne baggulawo ngenda okutuukayo nga yo teri as congested as wadi 3 we yali oba as words endala wezenalaba after nga matandisa okutandika okulawunalawuna kyekibeera mweno kyekibeera mweri okitegeera eno gye bantu okuzaamu in total we were like 66 eri mubadde mu 200 okitegeera mu 66 kati n'abasiba abaliyo otandika okusoma olwo nsoma nze ndi mu kusoma olwo abantu bensanze mu vis-a-vis bali ababadde eri bali bakakyere eno nyinze mu ba VIP nosanga abo ba nationals nti oba muyindi oba muyitria nebo nga balina enviiri anti kandoza muteeka aba ba nationals nga babasita abajjako nviiri nenjagala nkibuuze someone kati mulimu abayindi nga basatu mulimu akachina kamu mulimu omurundi abo mulimba n'ababba ssente empitirivu baddeeta okitegeera kati mulingo olaba at least nti kibeeranga okuba nti ovudde mu katanga ogenzeeko ko mu kikoni okitegeera togenze wandegeya ovudde mu kikumi taba nnyonjawulo y'amaanyi naye kale okitegeera so kati awo mweyo wadi nga muli katikiro mwali nga muli ne chairman atwala ba inmates gwe nakunnyonnyodde kati oyo chairman ndoza ngenda okuyingira omwo ne beebuuza tebakirabangako omusibe okumutransferring essaawa ezokumujja mu wede mu muteeka ne bakitegeera kyayiko naye special person era ekiyayamba era face value yange tingenda okutuuka ojukira baba bali kubeerera baleesaani ngenda okutuuka era nga mulimu abakola ki abakumanyi olose Frank Antambi akolaki wamawulire abatamanyi nga batandika okubuuza we babawa katolo katikkiro ne chairman bayite bamanyi neka ne batandika okutegeera nti azze kati eri mu komera we baleeta omuntu nga wa status kitegeeza money is there ziri ku account kati they have to feed jukira bo ba convict they have to feed off your account kati bakutandika okuwa ekitiibwa obeere ngo babeereramu chapati zirume kakati awo night yasooka era nensula mu kigaali kya ward 8 nenga kyo kale osobola okwebaka nga webasa osobola okwebaka nebasa omugongo guno n'okyuka namu at least nenebaka mu ekigaali kyo kyali kaleko kubanga yo aliyo blanket wansi batanda yaliyo ne bampa kakati awo kati kyona ngamba tofaayo lero sula wano naye ncha tujja kuyiza abali beta kati nebaka ne bajja ketala sawa ziweze nnya awadi zona mwali mu screens
Hisense buli awali mulimu TV mulimu TV TV ezo zaagulibwa omukulu amanyiddwa nga Brian White we bamusibira Uncle Brian White thank you era Brian White nkwebaza tugomu ku bantu abantambuliza obusibe kasuku nakola omutwe ne butanuma Frank antambye baziza Brian White yakama mwenye nsho ekyajali n'ogwo akyakama pa ku Sunday kati Brian White mkwano webale nnyo kati oyamala okugula TV ezo n'agula ne DSTV Brian White oyo era bangali yamalo yali agisasudde n'asasula n'omwaka omulala mulamba kati weza gwako sente zisasula DSTV mwino zesonda mu ward buli ward ne contributing ward ziri 10 ne mwesonda mu buli ward ne bevudde emitwalo ng'ebiri kitundu obe 3 bagattiriza mwenga musobola okulaba ku mupiira at least ne kati imagine bali abaliwo before those screens because muyingira mu ward za mu saa 11 ezakawungeezi kati imagine okubeera omwo nga temuli kintu kibatwaliriza ku budde temulaba temmanyi bifamu weri wansi temulabye ku mawulire so at least for this one malabanga amawulire malabanga NTV yakawungeezi NTV kati jukira DSTV bagulemu kitegeze sigala mu channel forever Super Sport Speedy wajukira balina ozikonekita ku wadi zonna eryemu kitegeza muleka mu channel gye mu consuminga mwenna kati ebera Super Sport ey'omupiira naye nga yo DSTV oli mu office ya oba ya osso bayani kati yo tebagijjaako kati zino zi TV zina inbuilt channels ezirimu kati NTV yo network yayo yagana mu komera oba kigenderere nti no NTV lwana government NTV teragaluzira mu komera ebula okitekako wegira kati abaana bagivaako nze banga limaze mu komera omu badde ngenda mu buli ward nga mulimu byenjagala okwekkanya okuteeka mu memory NTV nga ebula NBS ngeraga oba kagenderere ng'omukadde akogga kya kagenderere kati akawungeezi jjukira akawungeezi kamaanyi mu Uganda NTV akawungeezi ate NTV ye Museveni jjukira ya omugenzi yani Aga Khan enterprise yona Daily Monitor Museveni oba government bagala Daily Monitor bagala NTV ate makomera ga government kati semanyi NTV makomero mu kagenderere okubanga tesika simanyi naye nga zisajira bako nembuza abana kitutako NTV akawungeezi kwa yesinga mawulire gesawe emu then NBS birenga tulaba prime ganago oluzungu tubalansinge leto olugezigezi lwangolo mpa order naye nga ne remote yajukwata bamulonda bulonzi tova buvyen don't just come and change okwata remote mboke yinzo vuga kati ngo yino kaninze kyanyamba nga ndi very cunning mu Luganda chechi mukujju na makola ko olukwano banyumizaawe ebintu ntu ebiva bweru okitegeera kati ate we bategeera loza enkeera tuyingira olw'omukaaga amolega nge bukedde gazanya abana sayimo munene wo mu kibuga nedda yasoba program y'olw'omukaaga eyo kumacha babizanya mutute abana gamba siono akati awo status yange tani ko kulinnya muki komera nagomanya okukulako ku TV yawo nti nga otwabedanga mu ssomero nga oba WBS ge kulazeeko konti obera wa kabi cheers esto muto kalina mu komero okukulako obulayi ku TV obera wakikubye kati ekyanyamba byebyo programs batanso kubanga bazanya story yange ono musajja wa Galaxy TV yani Lito Jo Pologoma kali kulokutano nga bandeeta yagawa ngenda okutuuka mu komera nga abamanyi bategedde baina murege start Lito Jo ne yanziza Lito Jo Pologoma sokola story musajja wange waliwo nono omulala ono ayogera gundi agala ojamaika yanyoyo ditacha Sankara mani bana murege abangu ngalage sasa baba gasse baba mumbozi yabwe katimanga bakuba story yange eyo nenga mu ngeri bambi ntambi bichi obusibe buggwa bichi kalina kutuka yo nga story yankoze eki yansose very ne nono omwami ono wembozi mukati mukwano gwange yani Dias ono mulalo omweru Mugisha Duncan nayo ku buke yani BBS Duncan wa simu TV kola ku BBS buli wakutano saa 11 kalinga nayo story yajukubye ngera mulimu abajirabye kuba zo words musobola bulom balaba STV balaba Citizen KBS kati mulimu sobola kubanga ko bade batunze BBS kati stories ezo esatu
nga zamaze okukuba before I came kale nga mulimu abakitegedde okitegeera so nebaka obudde ne bucha obudde we bucha nentandikoolera olukujjukujju mba ntya mu uniform kino ekyenkukunyi nga kirimu n'ebituli otulo your first night did you sleep otulo saatufuna shalo I know otulo saatufuna jukira yo uncomfortable weeraliikiridde tomanyi kiddako kati oli mu birowoozo n'obeera omuyingidde essaawa 5 olowooza mukaaga we bakolola yukangenze mu yaba TB bifuba bakolola oli nakola n'akakolondo lwango kawulira n'obeera disgusted kati ekyanyamba eyo nano ntegeera nti embeera gye ndimu si nnungi wano naye nina okusurvivinga naye okusurvivinga otya mu kkomera kola mikwano gwe ne wessaranka ekikola obubi olumuntu ojja kuyingira ng'oli muyimbi gwe muyimbi kyatanyiige Shalom togera abantu abali serious gwe muyimbi ani bakwano bange gwe King Saha kati oyingira mu kkomera wali era King Saha liveeko gwe Mansuru Semanda sigwe King Saha awujja kuwangaala kubanga abasibe olina okugondera order ya Katikkiro olina okugondera order y'aba RP bomba emboka evuga Shalom musibe muno nakuba nga police nga komate so okujja kale komate likkiriza abawadde nibo mukomera kukuba ku musibe musibe munne ya ku disciplininga era babawa eyo title ya RP boma abo baba n'emiggo akugalamiza omusajja w'emyaka 6 oba 5 ng'olina irregularity gyokoze nakubamu emigo gye 2 3 4 5 nga mtajja mnange yankuba twekuba kati nkubuulira nti mukomera bagamba bano ba RP boma tubawo obuyenzo obwenkanankana n'obwabawadde nibwe komera era okola ensobi nga wadde nakulabye ayita RP nakugalamiza nakuba discipline eri ebyoga muno mulwana naye kuki ngule soitala yeruzirawo ndikunyonyola osolo jibera muwadde gwe oli muzanyi so onaku lucha njagala okukyusa uniform 1 njagala okufuna awenje okusula ku 2 nga bye bindi ku mind tandikirawo nga tibaga mu prison break okuba omutetenkanya mu komera survive mancha abirowooza ke ebyo yanga gwe fuluma tukusala enviri bakuyita buyisi olu machine ngeze ngamba weewaawo duka ndimba VIP muko batusasa machine notekayo omutwe tekayo twe ne bali sala nero dikwata mu bwenti ngamba aya bakusaka akagoye tebakusaka kagoye bakusalanga ozze bulungi enviri nezikugenda buli wamu era yamalo okusalanga wekubako n'ogenda abasako spirit kati kati then nga balina okuwa ejjirita ogende wemwe mama omweso kyemwa wemwe bino wemene wano kapata bakebera bakusange nako ya shalo nganya kebera mulimu muwadde ni babayita batya abo obuyonjo sanitary prefect mulimu awo kugamba bawo obuvunanyizibwa ku buli muntu bakebera twena banya bya mu nkwawa otuletera ensekerezi twagala okwewala kati mweyo ward ensekere nga ntono kati balina okukola buli kimu obutajja naye sobola okwemanya ejjirita ate bwemwesaaki guno omwana abadde notabutuka like okubutuka gwebyo bibyo era abana babutuka agatweni gabutuka eno ne wabutuka so nenkwata ejjirita bulungi nenfuna sabuni nenteeka yeero nkola nkadde ya Old Traditional Society nenkola kyemwa obulumi ate obulumi dukira wewe mesajito obo ino okwesala ngaza atumyayo sheva ku kantini obulira omusiro ono gane banfunya ne ka sheva akamwana ekirita ekirita yennyini ngesala oluva ku bino byangu kirira wansi osale balls okwa tewesala balls kwate muno kitaka side eno ensige emoji zeno nayo noji zeno Steven Sigo gwe deno nayo munna deno no wetandikako tewesala ensigo oba mwegendereza oba wagereza obeera mu kusala ensigo dukira natasima nsega alinze makungula kati agobera mwegendereza no wesala bulungi takusanga n'ekyoya bakebera ekyoya ekyoya kikubisa emigo wagira kabaja munakebera ateri muri basajja temwetyako ki era bagamba baziyisaamu ndowooza buli after 2 days ejirita buli alina akooya ejirita yino nedda bannange era nga bawanika
muganda wange obadde Badansa Kawesi prison Luzira. Batekeyo bushevers makomero omuntu ashavingeko ne after shave. Nakugambe Shalom. Ensonga lwaki balina bbiri kawebityo. Omuntu oba okuvudde mu kkomera n'okoma mu society behave. Nojjukira mu kukejirita yakusala ensigo. Sasa sanko jirita. My first time shaving was a shaver. Yalina ya big ya yellow. Kama wange ochaliza ebijanjala empiso. No chikolo ekyo yakukubya. Eza bakuta ku police ng'olina omusango. Mu week soko shaving. Wemwe ugenda usale mbiri zesaleko. Ngoli ku file omanya teguggwa funa baba akusale. Kubere ugenda kugwa ku mwana we jinze genda ekyamponya kuntwala mu VIP. Edita aliyekutte buterevu. Ekiro. Twasala nvi ekiro kya muzizo mu Buganda. Ebyo byammwe ate mukomera mulimu ebyo by'Abaganda simanyi mizizo. Baleeta abakala mojja ne baleeta abakina baleeta abaki. Okitegeera. Naye on the positives mu kubirimu kati bawandiika amateeka ga award. They are 16. Tutuusa ku birungi. Mwegali toyina kulwana. Sokemba langire ku open market. Onana ngaba sponsor. Ne tuli mu dakiika mmeka. Tuli mu time ne China. Ekkomera ddene. Ndi kudde wanu. Abali ku Sham 256 ana kyagala okugula batunde bango lwa Uganda. Bagagulya mu kintu kimutuukeko genda ku www.openmarket.com. Kuliko action ya WhatsApp ojja ku WhatsApp ya direct kula ebintu ne Dubai wonna batwale woboli. Ala ujja mu Uganda okuwumulako ndowooza kalango mukala byawo. Yes. Naffe era Muno Watch www.munowatch.com. Mukama wange Faizo webale nnyo. Yampa obubaka CEO Director Muno Watch mukulu Faizo obubaka webale nnyo. Shalom yabutuusa mu kkomera ne buno obwa kooti bwatuuka kama Katonda bannange bamuno. Ne Muno Watch yendeze kuva 2018 mu their marketing manager. Katobuzo omuntu tebalina na mirimu. You are sitting with the marketing manager of such and big company. So mwebale nnyo kubanga mwantekamu obwesigo obwo ne mu misango mulimu companies ezimu ezigamba nti oyo mu misango tumugobe babeerawo mu buli mbeera aba Muno Watch. So mukulu Faizo ne mukulu Derek ne mwena ba administrators awo ku Muno Watch banange mbeera nza nnyo mbebaliza ddala n'okugamba abawagira Frank Antambi mugende mwagire Muno Watch omwagira Muno Watch nange mbeera mu mpagidde. Muno Watch tujifuna ku masimu gonna ku edimu applications emuzi downloadingira kweziri balina smart TVs ddala Android TV era mugende mwanuleyo app ya Muno Watch jeri films zo empia ne bayafulumye jjo wabeerawo vijje ajogeredde kino kya Muno Watch twakunganya ba vijjezi ba Uganda bonna 50 nitubateekawo nti kasavu kanyama netukunganya general za movies one tuziteekawo mu box bwazo ayagala action ng'ogenda ayagala comedy ayagala love story ayagala adventure n'ogenda omwo nga tekifaananyi kiri crystal clear kiri mu 80K n'eddoboozi nga ddungi eri mu dakasaaniko ne connectivity wadaka nga kubanga olina simanyi 20 Mbps ebyo n'oba olina connectivity katono ko Muno Watch otapyako bulungi nnyo n'obeera nga olaba. VJ Junior nkulamusizaako nnyo wampeereza obubaka obwanzizizaamu amaanyi olunaku olwajja ekiro yankubiddeko baami musajja wange jukade bamusibako nangamba musibe munnange kulika walirabye ekkomera. So VJ Junior Uganda wange weebale nnyo ngata tumusabira teyasobodde kujja naye yambulidde amina alina ebimutaganyaamu kkere ebyamateeka nenga VJ Junior nkulamusizaako VJ uliyo nkulamusizaako VJ Jingo twali naye wiki mwe bansibira ku mpira gwa Arsenal Man U nkulamusizaako era VJs bonna abalala bali ku Muno Watch balamusizaako. Yes mpola so tuli kati ontuke do Lwamukaaga manye buli mudano kama mwembo kafunga tukomyawa Lwamukaaga foga tu amateeka the positive side kankobe ku mateeka tuyambye. Yes then Sakozi njakuwa onakulwa Sakozi ngina muwa Lwamukaaga ne Sunday nyamuwa weekend at Bunnies wakala bakaka film amanyi then abanankama wao mbabulire wiki wetambula mu kkomera nti eyanguwakoko ne weekend Saturday Sunday zennaku ebbiri ezisinga obuwanvu mu kkomera Sakozi nja zimuwa ekkomera likyalidde nnyo. So mu bimu ku the positive side I think yangenda sima wale abantu abatubeerera benzo okwerabira siba ku Sunday angenda mpasa mwana kanatono tujira beyongera the positive side. I think the positive side of the komera engeri buli kimu kibeera nga kya mateeka nti mubalida muba inmates mwennyini mwe mufuna obukulembeze okitegeera kiyamba ki nti nyinza okuva eno nga nze Lord Mayor Elias Lukwago bandimandings title yabwa Elias Lukwago ekoma
kooti eri nga bakulimandinzi otuuka eno nga Katikkiro oba RP Boma mwana wa Pittu talina kyamanyi ng'agenda kugalamiza kitegeeza woyingirira mu kkomera sala size era ne waliwo n'etteeka baliyita sala size yali akumeka gaye kunya mukaaga awo gawaadi ago kati okusala size wonna mu kkomera whether mu waadi whether wabweru whether ku baluyitanga luki waliwo amanyaawo whether mu reception oba mu offices nti osanga officer oyina okubeera buli oyogera naye oli bwati wamma nakulanga ogera n'omukazi ng'oli bwoti omukazi ali awandi bakuyita kusala size ngamba ntambi ali bwati gaano sala size owulire embooko toyogera naye ng'oli bwoti ne Dr. Besigye asala size Besigye asalirawo size Dr. waffe kifeefe sebuufu ayini ono simanyi jamera omukulu sala size teeka likubisa emiggo wamma nakulaba ntambi ku mukazi kitakasazi nga sinya faawo ng'oli bwoti wenti nyabo ng'alaba ntambi jaganaati kati yali onye kati efusero kati nandi bwenti nyabo obadde ogamba otya nyabo kali nange mbitegeera ku lwa mukaaga ntambula nesimbye ku office ajjali ngo omusezi agule sowaani nebagamba sala size nga sibimanyi sala size ne bakiddamu ogwokubiri kolina ngamba kawansi bwoti oba ekintu ekyo setalina ekintu ngata lower your size oba kwasonsa setali ogwe baasiba ndowooza kuba sala size bya kuva dda bagati lower your size yes mulina okukakana seta omusomesa olina sooka sala size era nze mbadde wa mpisa nnyo kati era twagala empisa ezo ntambi zikusale mu galoganye Shalom sala size kwazi ntambi have to be humble ne wano mu kantu tugenda kuyisa amateeka mu kantu sala size emusima yawo nsanga sala size ate kati ngenda kubuulira naye ebyo nja bibuulira balala amaanyi ga emusima yanga kubuulireko emusima yawo amaanyi eruzira mu Uganda ku bantu abakola ku TV gatta baganda baffe sigeza ko bakkakanya bonna bamaanyi mu capacities zaabwe baddagala sibanga MC Katsi baddagi nice omuntu abasinga amaanyi ba TV presenters mu Uganda ye MC Meya mu makomera ola kubaya kukyalira nga katona naye ebintu kati je byantu bayisawo bantu ba nedda sebo tajja una ali mukubira MC Meya ngenda kubuulira lwaki MC Meya wamaanyi eruzira lwaki wa amaanyi yasinga amaanyi lwaki zizina ensonga nti abantu awo abasinga ba semi illiterate yes most are illiterate yes most like nga 90% they are illiterate so shows ze balaba bagala shows eziri simple kuseka vibe lwali Luganda yasha MC Meya tingisha vibe KBS kati ebeerayo ku ssaawa 12 nga bakabayingiza ajukira muyingira ssaawa 10 mu ward kati kisho kyekyo oyo omwana afubutuka ebigambo ng'enkumi mu dakika kati n'ekirala ekyamwagaza abaana baamusibako MC Meya bakisiba eruzira nakikoze eki MC Meya naawe kuntunula gy'atunulamu ayinza okuba nga simuziwa ya misango just akyuse kisa kyange bakisiba bakyamalayo bbanga kibambi kati yagenda ovaawo ng'olulimi lw'okkomera akola ki alumanyi wadi azimanyi olulimi lw'okkomera alumanyi kati nga shoye atumira era buli shoye wagikola mugende mugirabe atumira abasibe aba wadi 80 aba wadi 3 obusibe buggwa sikubonabona kanyampisa kanyabuyonjo obusibe kati bami nga inspiring n'okuzaamu abasibe ki amaanyi kati serebu wa amaanyi era jamtolekero ziragereko n'abasibe kati nzira lo entegeera nti wa amaanyi lwankyalira ule mujja kati nze nga simanyi umbwa kigeregene umbwa kali umbwa sachiwa na budde nnyo bambi kivuga Subaru kivuga kati kifuluma mu komera ono zanga mugenda awo wadi ye tulina nyibagita PCL mwala bali wabweru ya mutunulira ndoza mu kujja bamulaba libayita bannaabwe MC Meya kati olugambo ne lutambula ati MC Meya ze kati ndoza agenda okuvayo wano okusiibula nga baweze ne lutambula musajja waffe kati nga bebuza ze kukyalirani kumbaze kulaba ntambi kati ate nze wa wansi ku MC Meya eruzira kati MC Meya nga wamanyi okukyalira na mobilizing bulungi nalonda abantu b'ensonga kati ngenda okutuuka eri nga MC Meya ayongedde ku kalense yange mu kkomera nga ndi wamaanyi ofuna obuliri obupya kasuku yajja naye ng'oggyeko bano abasirikale abaasoma bebamutegeera social media nnyo okitegeera kati ye yes baamanya waali naye tewaaliwo
kuyogaana okwo ng'otuuka kwa MC Mayor. Shalom tebamulabirako ddala. Wumbwa kaali. Wumbwa. Kati MC Mayor taata netegeera amaanyi ge mu makomera. Era ku buli ssaawa 12 nga bakitega. Nga kitandikirawo okubologa. Abasiba bali Kampala Remand. Tulumbirako Frank Ntambi ojja kuvaayo ovaayo lwakuna. Nga kanemba siriwo bagamba musajja wava kwogerako wano. Akwogeddeko. Umanya amaanyi g'oba olina nga bakwogeddeko ku TV. Tukakali eno TV galabanja bakwogetoyagala jukira byobeeramu. Ebino byobeeramu buli lunaku. Naye eri mukomera kikwongera ku currency ebeera waggulu. Era MC Mayor kali omu ku bannyambako. Kati omulala owokusatu era eyayongeza ku currency yange kyali kibajjo. Kiria process. Anacho bakisiba. Kisalongo. Kati wali ndozoberanga ogamba nti visiting the state anti oli OB. Baba ntegeera abali. Jukira olugambo lutambula. Naka twe myaka jaffe gyavaayo. Kati olaba no the state wali abakumanyi nti eberanga bagita legend. Egende etambula mu generation nti wano waliwo tugeze ovudde enye lyango yenye ekifaananyi. Best ed prefix. Bamanya Edikenzo ya 2027. Nene abagenda esaba zino bamanya Edikenzo OB waffe gyali no agenda bamwaniriza nti OB. Obakoze erinnya buli ajja yanyumiza abaddewo yanyumiza ono. Shalom was here. Shalom was here. Nga kitambula. Lero nga mukamye nnyo namwe mumaze. Sajja mukamye nnyo. Kati neruzira. Wobera nga oli OB oba w'amaanyi kibajjo kyajja mwogo ogubuto gwakyo. Sine ruzanye kyankala. Kitambula nga ekitayagala. Era we kyajja kibajjo. Kyasoka nekijerega buli omu. Kyasoka nekijerega b'ofiisa bonna. Jukira beemanyi. Aliro zawereyo kyabeerera yeruzira nga kinamuko ku sente. Kati eruzira wobera olina ku sente. Nga ba ofiisi osobola okubateerako ku mbeera kati obeera w'amaanyi. Kati gubajjo wajja gufiga gwagwo bwe gutyo akabuto kayiseemu naye gozogamba gwego ossi. Kujja gudalimba ne gutuuka eri moyo visitation yawo nga gwogerera bagulu ngamba bajju mpola ogenda kundetera obuzibu tebayinza kunkola kibano amama okitegeera kati obajjo agenda okufuluma okugenda nga abaana ku lukomera bajjo kati bajjo yangamba bambi nti naye yaliwo covid ebya politics kati OB then for Kasuku ye impact giyateekawo nti ossi yampita nga balabye Kasuku Kasuku aba yakagenda bwati ngenda okuga the OC is calling the officer in charge in his office dashikaga asatu nenga anteka cycle manyi waliwo omuntu okuberanga ina kyagamba olime kugira ninga tagamba directly kati ngatandika okumulira komera ina buzibu wafunye ku buzibu bonna walidde bulungi nga kimanyi nti muri ba mawulire nti Kasuku sina kumoncha n'omugamba nti embeera ambi agenda kukola ki ndakudabi ogere Kasuku impact yagina mu bakulu neno ba inmates yali oyo MC Mayor bajjo ne Flavia namulindwa duka abana TV yabakola namulindwa mumanyi namulindwa yankole ekintu mbaka agomba yali yakayingira nampa haga tebakiriza haga emboko yali egenda kunyokera ku ntambi lwa namulindwa kyoka tekibimanyi kiseka kinyabo kye kirina smile ennongi bannange entambi ne bagamba netugenda bali kati eri mu visitation mutuula wansi lwaki mutuula wansi n'abantu tetuli ku butabe gwotudde wansi nti ne wobeera nga taata wo gwe baasiba myaka 6 ng'omwana azze omukyali wa myaka 8 omwana atula mu katebe taata nabeera wansi tamanyi buwangwa na nnono tebikola osala size ku muntu akukyalidde niwaba mwana wo niwabeera nti nobba omukazi wo yazze bano abasajja bano abayita bakintu abe mu maka abafugafuga kwolwo omukazi wo ssebo agituulamu gwe n'obeera wansi ng'ofukamidde oba ng'ositami okitegeera aho wona kuzzaamu mpisa kujjamu kiri okakkani oyige oreflecting nti bino tebiddamu okuntuukako gwe gusembye ogenda okuva mu komera ng'oli reformed that is the essence of a komera kati ntambi ngenda oddifulumamu bwendi nga nteredde nga njize nti omuntu okwewala trouble ogenda mu conflicts ezitaggwa okitegeera kati those are some of the positives some of them because endala zikyali nyingi kati ku lunaku olwa Monday abanalaba gossip live ngenda kubabuulira weekend ojja twakusa Sunday Nation asante tugenda bwa tuli mu vibe eri storytelling otwadde shanno ekyenyizeemu kiri kimu ntambira oyiza ekyokukakkana nga tuwakakkanye yokakkana nokkiriza era ogaye osaba senga abawo enteesaganya ebeewo tube n'emirembe ezijja beerawo
twadde n'entambi ennaku olwaleero kansoke mpiseyo gundi wange asembayo naba Manot Haven Bambi yampeereza ssente musajja omunneebalize Bambi Manoti yampeereza ssente wa Manoti Bambi weebale nnyo Manot so Manot gyali tujja beebaza ku Sunday bonna kutala nation yaabo yes tujja beebaza so Manot Haven Airbnb yesangibwa Naalya ne saawa zino mulimu America abalimu okitegeera bavamu banga 3 kitegeeza abantu bategeerawo bulungi so naawe ali eyo mwagala abantu okuwummulira awalinganga awakanga buli kimu gyekiri agenda ku Manot Haven Airbnb Naalya buli kimu gyekiri ekyetaagisa okuba nga kikozesebwa security weeri parking space weeri ne ambience ennungi ennyo watali kugenda kuba nga bikuleekaanira kuba ku namba 0701 55 81 33 ye Manot Haven Airbnb banafa aba Ventures Bar and Lounge nabo gye bali bulungi nnyo najjera tuyingira weekend lunaku lwa kutaano leero Liverpool Arsenal kigenda okubeera awo tujja ba ku Ventures Bar and Lounge oba n'olunaku lwali oyitireeko ku Ventures Bar and Lounge embeera egenda kubeera nnungi nnyo mu abanyumira okulya ku life okulya ku bulamu mugende ku Ventures Bar and Lounge esangibwa Najjera opposite Starbucks awo tuli ku rooftop waggulu embeera ejja kubeera nnungi nnyo ye bbala esinga screen eza LCD ezo asi LCD babitaata bino byokupanga bino nebiranga nene bweti nenga bapanze obubox bwagumu yesinga obunene ku Ventures Bar kitegeeza ku mupiira bakafulu n'ebirala ebiringanga ebyo banafa abalala aba Muna Herbal Mouthwash nabo bakujjukiza aba Muna gwe nawe ataganyizibwa endwadde ez'amannyo zonna beera nga weekwata Muna akamu okuba nga kawunya bulungi nnyo still beera nga weekwata Muna Herbal Mouthwash embeera eberenge kutambulira bulungi nnyo nga banno tebakuddukako abagenda ku ziddeeti obeera ng'oyisaayisa mu biringa akamwa kawunya bulungi nnyo wabula n'endwadde zonna ez'amannyo ng'ozigemye Muna musange mu pharmacies ne drug shops NDA ekirungi yamukakasa National Drug Authority namwe abali ebweru w'eggwanga Muna musange mu outlets ezireeta ebintu okuvaako e Uganda obufu emu ne Solange Women Syrup naye era watu bakugamba tegenda mu pharmacies ne drug shops kumwe abaana ab'obuwala oba abakyala abakyagenda mu nsonga wabula nga experiencing cramp pain obulumi obwo nga mugenze mu nsonga oba okozesezza Solange Women Syrup oba ofunye bufume so obeera nga omusangayo mu drug shops ne pharmacies namwe abali ebweru w'eggwanga Solange Women Syrup musange mu outlets ezireeta ebintu okuvaako e Uganda musibe bulungi twesange mu Dax Vibes n'abagende basindi mugende n'abagende wanyonya omukadde wammwe Craig David twesangeyo